America ne Museveni yayinza okulowooza nti ffe tujja muviirako tetugenda muviirako. Njala tegeeza bannayuganda nti waliwo bannaffe abalala abannayuganda abawangaalira mu ggwanga lya Bungereza abaguddewo app egenda okuba ng'ekozesebwa still okumontalinga obululu mu ngeri emu eba endala. Museveni ayinza okulowooza nti tugenda muviirako. Apps nnyingi zigenda ofuluma ng'ogyeko eriya you vote waliwo apps endala zigenda ofuluma era nga zigenda kuba nga zikola ki zifulumizwa. So buli muntu yona bono bogenda ku mutimbagano ng'ogenze ku Google Play Store ojja kusanga app gye bayita Support Election and Monitoring Process on 14th January 2021 Call to End Human Rights Violation in Uganda. Mukitegedde bulungi eyo app empya ejja mbabulira ku content anaabagibaamu. Innocent men, women and children force torture meaning position and death anybody. Kino kigenda mu maaso eri bannayuganda mwenna abaagala enkyukakyuka nti app eno egenda kuba ng'etondebwa soon or later. PS donate at least £10 into UDPA Limited account number 0231063003 stock SC 08/71-99 bank Standard oba Santander. Eyo app yegenda okubanga ekozesebwa mu kulondola obululu ey'okubiri egenda kujja soon or later, so mubenga mukitegedde. Njala tandika n'amawulire ag'ennaku aga muganda waffe gempulidde wano ku mutimbagano essaawa zino. Muganda waffe Sserunkuuma John Bosco agambibwa nti atiddwa mu kkomera ekitalya. Amawulire gakakutuukako mu ddakiika nga 26 okuva kati, naye kyentegeddeko nti si John Bosco yekka yali mu kutulugunyizibwa oba okuttibwa. Baganda baffe bangi abateesimbyewo bannayuganda bonna abawagira enkyukakyuka abali mu kuba nti battibwa. Wano wenjagalira mu ntaagingire abasajja bonna ba NRM, buli awulira nti awagira NRM, buli awulira nti mujaasi wa Uganda, buli awulira nti munnaddiini nga muddeeyo ne mudda mu makanduula ne mutandika okwekubya emizimu egitali gya famire yammwe. Njala mu ntangire muntu wa NRM yenna alumba omukulembeze wa NUP, alumba omuwagizi wa NUP. Bwe muba mmanyi nti Uganda yaffe, lwaki mutta bannaffe? Bwe mmanyi nti Uganda waffe, lwaki mutta bannansi? Omuntu gwe mutta talina musango olw'okuwagira ekintu si musango. Njala mutagingire banna NRM bonna abasinga obungi kuno. Njala mutagingire mwami Moses Kigongo, Vice Chairperson wa NRM Uganda yonna. Moses Kigongo nawe nkwagala ku video eno lwaleero kubanga na information egenda okukwatako ng'omuntu. So muganda ffe John Bosco Sserunkuuma ono nno yattiddwa oba akigamba nti afiiridde mu kkomera ery'ekitalya gye baamutwala okumuwamba okumujja mu maka ge Nansana. His story we asoma bw'ati. Amawulire agatalinda. John Bosco killed in Chitara. Sserunkuuma AK, a civilian in Nansana, Lord Councillor aspirant of the National Unity Platform Party, has reported died in the prison cell of Chitara prison. Sserunkuuma was arrested waylaid from his Nansana residence on November 20th by soldiers of the Special Forces Unit, that is SFC, commanded who found him still on the night as he was having a meal. Neighbors adjusting to Sserunkuuma's Nansana home saying that he was arrested around 23 hours, bundled into numberless Toyota Hiace van model, which is commonly known as drone. Sserunkuuma was since then transferred to Machindi military prison, where was he interrupted for about a month before he was arraigned in the court martial in the absence of lawyers after intensified social media campaign by the NUP party supporters. Sserunkuuma was remanded at Chitara prison on charges of possession of military stores. He was accused of having military pimps and red berets of the National Unity Platform. His case was adjourned to January 4th, 2021. Surprisingly, he was never arraigned for trials. Sources say that he was due to be tortured and he was undergo a custody at Chitaria. Even to visit Sserunkuuma are regulated and widely prohibited, an issue that has scared his relatives and lawyers. Credible information coming as of today indicates that Sserunkuuma reportedly breathed his last on 31st December, which explains why he was not produced in courts of law.
Given his politics, Nansana state fears that the announcement of his dismissal could trigger protests, which is why they have opted to conceal this until the elections season phased off. Kino kye tubagamba. Abaana bangi bali makomera bali mu kutulugunyizibwa bali mu kuttibwa nga bawagira enkyukakyuka y'ennopu. Nabagamba nti Yosero Tabasirwa mutano wa Karekezi ne babbi banne bajja mu Uganda okusaanyaawo n'okutta bannayuganda. N'ekibalimira okutegeera. We twogerera abaana bangi baziikibwa mu kirindi mu ntana ez'enjawulo ku mafaamu g'abaana basajja ku mataka ge babba. Abaana abattibwa baana Baganda. Olwaliro nno nzija ne information tegenda kubeera nnungi era tegenda bawoomera nnakabululu. Njagala mumpulirize bululu bino si bimuli nkiddamu bino si bimuli. Tuli mu politics kubanga atakulekera naawe tomulekera. Information njirina ngenda gibabuulira atya ng'owulira otya. Va wano genda olya ebibeerengo ddema bangi wa TV onodda nga vidiyo ewedde. Sharinga vidiyo eno ebyokusaaga twabivuddeko bw'osirika ofa ate bw'oyogera ofa. Bwe tunaasirika obusirisi ne batukyunya ne batutulugunya tetugenda kusigala nga bwe tuli until bwe tulibalating ensi eno nedda ku muzuli kweyina okuba, otherwise ebintu by'okufa tulina obiteeka ku bbali kubanga buli afa tamanyi gy'alaga era tamanyi gy'akola ki gy'agenda. N'olw'ensonga eyo Muganda waffe ono Sserunkuuma njagala obbagamba nti olwaliro mufu naye nga yafa dda y'oyo Muganda waffe Sserunkuuma yali yeesimbye ku kifo ky'obwa kansala e Nansana Mukama amujjuludde olw'ensonga nti bano abasajja baamutta dda ne bamusirikira ne abaana bangi. Jjukira waliwo ne muganda waffe gwe bayita waliwo muganda waffe eyali ng'omwogezi wa Nuupu gwe bayitanga Julius Katongole, naye tetudda nga mukula ebimukwatako wadde okumuleeta mu kkooti okuwuliza emisango egimukwatako. Newankubadde Julius ono yalinamu buzibuzibu naye twagala kumanya Julius Katongole yabulirawa nga munnayuganda era yali ayagala enkyukakyuka kiki ekyamutuukako. Abantu bangi nnyo tetukyabalaba mu society nga Museveni yabawamba n'ebitongole bikuuma bene be babuzaawo. So nno bye tugamba buli buloga wa NRM ajja ku mutimbagano n'atandika okwogera folofotto. Kino nkibabuulira. Buli buloga NRM ajja ku mutindo otandika okwogera folofotto nga muli mu kuttisa abaana baffe. Nkimanyi mwatandise n'okukola profiling nga mu profiling abantu abo babagizi ba Nuupu n'abakola underground wa Nuupu nga mbasibako amatu g'embuzo baliisengo. Nkiddamu. Buli muntu wa NRM gwe musanga ku kkubo mu kibuga Kampala ng'atambula mumubuuze ebibuuzo bino. Nga teboogera ku bantu NRM besse, nga teboogera ku bantu SFC beewamba, nga bo tebabawamba. Before nga tebannakola manyaga ge bakola ku TV okubabuzaabuza. Waliwo omukyala ka video kendabyo olwalira nnumbye nali namwesonyiwa dda. Ne munjagala mutaagi ngiri wano mukyala gwe bayita Nakangu yeeyita full figure. Nina information ya bigambo nga 3 nnyo jjategeera nti nakkolako dda profile emyaka 2 emabega ne nkusiriikirira nolabika otandise okuva mu layini yo njala nkubiga bigenda kubeera 2 ne bigenda kubeera byamaanyi nja bireteyo later ne mu mutaagingire yakoze n'anyiga epesa ebbi naye nakusiriikirira dda kuba manyi emizeejo buli kimu kyokola nkimanyi na profilinga dda. Kati njala tandika ndooza ekigula lugindooza nkimaze probably ndooza tugende ku video entuufu. Bano abantu bwe mulaba baloosa nti batene bali mu kutya bali mu panic etabangawo. We twogerera baminisita bamu bagezezzaako kuddusa bano batwala mu nsi nga America ne Bungereza abaana bamiddwa visa ne famire zaabwe zimmiddwa vida abala banoonya bayita ne tebalabawo. Kati wenjagala obbagamba mu ntagingeri Yosero Tabasirwa mutano wa Karekezi information gyesembayo okuwa ku ye njagala ebeere ng'ekigula lujinga sinagenda ku nsonga endala. Maze wiki namba nga nkola okunoonyereza lwaki Museveni ayogera akankara ennaku zino akanula amaaso nga tegateredde mu kiwanga. Ensonga zizino Museveni bw'ajja mu public abalaga nti mugumu nnyo era n'abalaga nti amaanyi agalina naye akimanyi bulungi nnyo nti ekigenda omukuba takimanyi. Y'ensonga lwaki batandise okuddusa abaana baabwe abamu baabali babafulumya dda nga ne gye bali nfunye information tibalegenda tandika okubakolako profile abaana bano ne famire ze bazireporting okudda mu Uganda gye boonoonye. Yabadde ku interview n'omukyalo bawa BBC wa Al Jazeera nambuuza ebibuuzo bingi ng'atamu ebiga byabadde ayogera. Kino kikulaga nti omumpembe ono ali mu panic. Museveni njagala kukubuuza if you are not panicking ng'era omanyi nti gwofuga eggwanga lino ng'oli mu kutya kiki ekyakuddusizza ente ezo zijja ekisozi otuko zitwale Tanzania emuzimu ziri Congo. Museveni bw'oba toli mu kutya kiki ekitandise okusengusa ebyobugagga byo obimu bitwale Congo ne Tanzania. Information jenina 2 weeks back watandika okushifting ente ezo ng'ozijja Kisozi farm kubanga eno farm tugimanyi yali ya government ngera yali kwasaganya ku sendeketero we Makerere n'abannanyini ttaka abaliko ebafamu abafamire abambe bwajjako ettaka lino. Nfunye wiki bbiri emabega nzize nfuna information nti ente zino muzitwalira mu loole
eziba tezisobodde kutwalibwa mu olwo ne muzitwalira mu nnyonyi y'amagye ne muzituusa gye zirina okulaga. Zino ezaffe zino zinnyoko yalimawa ze mutwalira mu muloole kubanga zo zaaguma, naye zino nnusu bulaaya muzitikka mu nnyonyi kubanga zo ziringa biti bya muwogo ziwunguka ne muzitwalira mu nnyonyi okuzituusa ze mulaga. Zonna sente za muwa musolo. Njala kubuuza Museveni, gwe atali mu kutya kiki ekikudduse ebisolo byo bidduse mu Uganda? Njala bategeeza nti Kisozi Farm essaawa zino bwebanga eriko ente emitwalo ng'esatu, Museveni asigazizzaako ente nga 8, esinga zonna yaziddusizza. Gwe atali mu bbi, atali mu kutya, lwaki oddusa ebigwa by'obugagga byo ng'obiddusa mu Uganda? Kyenjagala okubuuza Museveni, lwaki oddusa ente ezo mu Uganda zonna? Kisozi Farm ekalidde tekukyali nte. Kiki ekikudduse nga toli mu bbi? Kati vidiyo etandise. Ekigula lugi kiwedde. Ntandise bwe nti. Twabagamba wano nti ekibiina kya NRM tekisobola kufuna wadde obuwagizi obuwera ebitundu 20 mu kalulu akajja. Ne beebuzaabuza nga bafuka banaaba kwe kutandika okukola kye tuyita stunts mu mawulire na buli kimu nga batandika okubuzaabuza. Ekyabajjisa okujja ku kiserebe kya NUP n'okugenda bitundu ebirala byonna ofiisi za NUP weziri okubbayo atayazi zaffe oba ebyambalo ne mutandika n'okubba kaadi zaffe nga mulina ekintu kye mupulaani nga kye tuyita political stance ze mukola okulaga public nti muna support n'abantu bakyuse. Njala kutegeeza bannayuganda mwenna ekintu kyonna ekikolebwa bannabyabufuzi naddala ba NRM okuparedinga abantu baabwe ne baga nti ba NUP ekyo twakimanya dda nti mugenda kikola kubanga tukimanyi lunye temulina bawagizi. Teri muntu asobola kujja mu NRM nga damwe kenyi temwesobola temulina nsimbi. Abantu bamutadde ekkolo ne mbetadde mu bitundu ebiramu bwakyuse bavudde mu NUP bambi twagala mutukole bwe tuti. NUP abawagizi ba NUP betulina tebasobola kukyuka. Aba basinga bonna baali bambega mbatusizeemu ne bakola ekintu kimu gye bajja okubega ne bibalema ne kibalema ne baddayo. Abalala mwalese bantu bamwe mwayambazize nga oyiza NRM era kyovula babagambye njagala mu nkootinge bulungi. Kyovula onvubuka ayimidde n'abagamba ffe tetuzze wano mbu tulina gwe tugenda okuwagira, tuzze wano kukima ssente. Eyo statement ya NRM kubanga kabere kansala kabere chairman LC3 chairman LC5 kabere member parliament mukimanyi bulungi ti NRM ebayimirizawo ku nsimbi bwe ziba teziriwo tezisobola kubeerawo. Era kino kyenjala obbakwatira mwenna bagenze kolo ne prime minister, in fact Dr. Ruahakana Rugunda mbadde nga nkuwa ekitibwa nga ndooza nti musajja goli mu amagezi agatoola n'ekiwala ato olina kyabwereere. Basobola batya okuleta prime minister okubeera ku stage managed occasions ez'ekisiro okulaba abantu ba NUP bakyuse ng'abaana bennyini mmwe mumanyi nti atayaze lize balimu enkofiira zibalimu ezo zonna ntungirire endala mwabbanzi be omwana bagambye okuba kuba ggoolo nti ffe tetuze no butuna gwe tugenda okuwagira tukimye ssente. That means bantu bammwe bazze kubanja ssente ze bakolera kubanga tembasasulanga. Stop fooling Ugandans. Tewali muntu ayagala nkyukakyuka agenda kukyuka for one reason or the other. Njala babulirayo Museveni buli muntu ajja kulaaliyo ne baba 20 mba mbasasudde. Bantu ba NUP tewali muntu asasulwa bonna bajja mu laavu ng'ate beeteredde mu ssente. Njala kubuuza gwe ssente z'ospendize mu campaign zino waliwo zisipendinzeko. One question. Ekyokubiri, lwaki bw'oba oyogera mu public ogamba nti nno gwe kennyini gwasobola eggwanga lino alisobola ate ogula otya emmundu okutandika okucunya bannayuganda bomanyi nti gwe bakulembera kitegeeza tosobola ggwanga era eggwanga obadde tolifuga. Kati njala bategeeza baguzi ba NRM abo bonna batumulabye ekkolo bantu ba NRM abaali banyiiga nga badduka tebaagala basasula nsimbi era omwana bagambye ffe tukimye ssente tetuzze kubiranu bya bukulembeze era mukitegedde bulungi nnyo. Njala kugamba omwami Alhaji Moses Kigongo waliwo ennyumba yo emu eri Nakasero mu batiikinga obululu ne mu Musa Court ntegedde mulimu obululu batiikinga. Alhaji Moses Kigongo nkumanyi oli musajja Munyarwanda nga nekitawo bulengeeta eyakubutuza okuva eggomba olyoka otandika kampuni eya bulangiti ya basi nga goluza nti kigambo bulengeti tosobola kimaje kyava bulengeeta kitaawo musajja Omunyarwanda tukumanya emizejo gye wakula mu nsiko gyonna gwe ngenda kulako profile ensejja kutya. Alhaji Moses Kigongo olina n'omukazi gwe wasiga siriimu n'afa n'ogaana okulabirira abaana n'ogaana n'okuddayo eyo profile onjagire njagadde kuwako sample. Ebikola by'okoze ng'otta abaana b'abantu tubimanyi bulungi nnyo lwakuba tubadde kusiriikiridde. Alhaji Moses Kigongo weewummuzeeko gw'omu ku bali mu nteekateeka zibadde zitta nga basiraamu bamashek nga weebuzaabuza ng'afukaana aba mb'oli musiraamu kumba oli mbega naawe. Mu Kigongo weewummuzeeko amataka g'abantu g'obbye tugamanyi bulungi kulinako profile nnene nnyo. Abaana b'abantu b'osize empita mbi olw'okuba olina ssente. Mukulu ngenda kukolako profile ensejja kutya. Nja kukolako profile ensejja kutya. Ngenze maaso ekyo kya NRM ekibadde kollo ekyo temukiwabudde
kubanga tubamme bade baba stages all along ngenze mass Museveni njagala kutegeeza bino stunt zamwe muzanya nti abantu baba bajja ku Facebook ne wa blocking it is a well planned stunt whereby mugenda kikozesanga decoy okublockinga Facebook WhatsApp ne social media platforms ezisinga obungi mu Uganda mugambe nti anti street za makazumba gabazi bagobyeko nammwe kamunyige mujjeko platforms ezisinga obungi mu Uganda olwokuba nti mukimanyi bulungi nnyo nti abantu bamwe bakoze stunt y'okujjako platforms zammwe but let me tell you one thing nkiddamu naawe n'oba olina Facebook account oba olina Facebook page ennaku ezijjisibwako oba ennaku ezisanguza page yo oba account yo ku Facebook zibe ennaku 10 ennaku 7 ezikolerwamu emirimu gya bulijjo kiba kitegeeza vino Facebook account baba bazijjeko omulundi gumu babadde bakipulaninga dda ennaku 7 mabega kikola kwe kuzijjako era y'ensonga lwaki bonna bazijjeko lugoloza Facebook emanyi full figure emanyi ashibaga kato emanyi bajjo emanyi nti ani neza fe bade bazijjanko all along tuga nti batu blocking nga tetuna kya kyotogera nga tusirika lwachi bo abazanye stand yabwe bavude no bakuba endunu batujjeko no please mugume bire bitu mu abitandika mu mumanyi bulungi nje bintu mbade mukola fe tumanyi bulungi ekintu kimu tulina okugenda maaso nga tukozesa emitimbagano gino mpaka lero najijjako abantu bajja kufuna ngeje bakola ki gye bakolereramu okutandika okutekawo emitimbagano gino tugibeereko kati njagala mwetegereze bulungi nnyo okumanya Museveni atidde ate nga ali mu panic tasobola jibalaga bukyanga lubanga lwa mindi mu coating bulungi bukyanga lubenga lwa mindi Museveni atandise okuyita babbi banne bonna aba managing properties ze mu Kampala mu Uganda okutandika okuvaayo okukola kye tuyita short video oba obutambi obumpi nga bagezaako nnyo okwogera okugamba banna Uganda nti ni keesi wabeerawo okubba akalulu oba nga balangirizeyo tabasiro ntano wakareekezi mbw abantu temwekyanga mukuume eddembe tetuyingira mu kutta bantu simanyi please abantu bano batandise okukola video nabala mugenda bbalaba naye nkiddamu omuntu yenna akola ka video nga abadde mu mind prominent small business personnel mu Kampala abo be balina sente zeggwanga nga bayita mu kuzimba bizimbe mu Kampala wakiso omukono sente za fezo ndezo mu omusolo muna Uganda oli mwavu naddala omwana myaka 14 mpaka kwa 3 lwakuba kirumira muna Uganda oli mwavu ku sente zo mu omusolo zonna lwakuba nti ntakke muna Uganda oli mwavu lwakuba nti John Bosco oli mwavu lwakuba nti bonna basajja bano bonna bagundi bantakke bonna bemanya bayina byakedi mu Kampala bonna bahamu muli bavulwa kuba nti sente za mwezi zonna abasajja bazizimba mu akedi bazimbye mu mafulati buli gudo olufuluma Kampala kati oyo bwajja okukola video njagala babule oyo bwajja okukola video aba defendinga mukamawe na properties zaabwe tebakyalina kye batugamba batandise okukola bu short video nga bajja bagamba pronouncing bagamba nti bannange tugenda mu kulonda naye tetulwana tetuyiwa mu site tetukola kino Museveni yabalagidde kubanga bali mu panic njala kubuza ekibuzo kimu since bwe twatandika okulonda nga Museveni yakava mu nsiko mu 19 mu kagwa 96 njala babuza ekibuzo kimu mwali mulabiye akalulu konna nga waliwo omugagga mu Kampala video nakola video ng'asaba emirembe gibeerewo mwali mulabyeko omugagga ina mu Kampala mbyokulonda nga avudde bamukozeseza video nga agezaako nnyo okuwolereza mukamaawo oba okusaba emirembe kubanga bakimanyi badde bakole fujjo okuba bana Uganda babanyigiriza nga nabe bennyini babeegattiseemu kati ndabye ekirumira wano ng'okoze video n'entakke ndabyeko n'omwami babaddaani abakoze video wano ntakke kirumira ze video ze naakalabako please musigale we muli ntakke nawe gwomu ku kibinja ky'ababbi abali mu kubba esserezo muw'omusolo nga muzimba kedi mu Kampala kirumira the same bagale gwomu ku bantu ababbi amataka g'abantu nombakaabya mwina sereza abana Uganda zonna ze mwesibidde muzizimba mu bigo ya kedi nga mubba sereza abantu b'omuw'omusolo njala babuuza gwakola mu akedi essaawa zino ng'obadde osasula miliyoni 3 omwezi nga bakusasula nga receipt bakuwaya mitwalo 8 lwaki kirumira ajja kugamba nti kuuma eddembe kiki kyakugambirako kuuma eddembe ng'akubba miliyoni 2.8 ezitalina mbalirira yazo ntakke bw'abanga abadde abasaba renti mu bizimbe byonna ebiri mu Kampala ntakke yali atunda bumaso nti bajjajjaffe okuva Uganda lwe yatandikawo atunda bumaso emmese zifa oba atunda bupiira buno bwe kali mpitawa nti abantu beegadanga nnyo mu Uganda yalina sente nnyingi mu Uganda temwebuuza lwaki babikola essaawa zino kibajjeyo okutandika okugamba kukola vidiyo zino kubanga bataakiriza maali y'abakama baabwe babasindise kati njagala omuntu addemu akole video mutulabe video 3 abasigadde musigaze yengalabi zammwe tumale okukwasaganya abana abasatu ntaka ekikujja ogenda kyevuma kirumire ekikujja ogenda kyevuma nawe John Bosco ekikujja ogenda kyevuma njagala mumpeera abantu bano level
okumanya bana abasajja tubakooye ne bwemusanga obali mu restaurant ali mukulya mmere mutunuulire ng'ekisiimula mu galaji otambula ogende. Bano abantu babbye eggwanga balikalizza. Nkibagambye wali owuliddeko mu byobufuzi byonna nga bagagga bavudde okwogera ensonga zino kubanga bakimanyi bagenda y'ensonga lwaki batandise okupredictinga n'abantu babagaba ne mutuyambe bwe baba basaba ssente z'amasannyalaze bali bwe mugisasula emitwalo 6 akubeerako ne sympathy nedda bw'oba osasula lenti atali mateeka n'akuwa ssente endala omuwa ssente endala obeerako abaakusaasira nedda bw'aba akugoba mu kizimbe akusaasira nti nedda bwe baba bawamba abaana bammwe n'okuwamba ebintu bye mu akeedi babasaasira nti nedda lwaki mubasaasira bajja batandika okuwa message ezisympathizinga n'abantu mumuleke kuwekalakaasa. Abantu balina right eyekalakaasa olw'ensonga ensi yabwe baluma mubabbidde ebbanga ddene nnyo so abantu balina right okitegeera so mbagambe ntakke ne banno nekirumira bazze okukola bu video nga mupredictinga n'abannayuganda musimanyi mupredictinga n'abannayuganda bwe tebakole fujjo simanyi ensebera emirembe tebatta bantu bannayuganda bukyanga tugenda mu kalulu ka Robert Kyagulanyi Ssentamu kaalimu njala kubuuza kirumira emirundi emeka gy'owulidde ku mawulire olina TV eringa alwera kubeerako amawulire okwekalakaasa kwaliwo ne batta bannayuganda 285 wali oyogedde ekigambo n'ekimu kuliko omwana we yafa oba oluganda lutaliyo kirumira basibye abaana b'Abaganda mu makomera basuka 3,000 nga n'omulala ava kufa olwaleero kirumira ali ovudde n'ogamba nti Museveni lwaki osiba abaana b'Abaganda lwaki osiba bannayuganda makomera tokyogerangako kirumira bakubira Robert Kyagulanyi Ssentamu okubula omuttamu omuntu tokyogerangako oliawo kalula bukaluzi maaso oliawo olega buleze lubuto lukulinga entumu ya kasasiro tolina kyosobola kwogera kyokka ovudde obologa musimanyi mukume emirembe which kind of peace nga mwe muli mu heaven fe tuli mu hell how do you expect someone who's in hell to praise someone who's in heaven? Just focus on your future kubanga muina future yemo fe tuli doomed tukulidde mu ghetto nkubuuza kirumira for already abaana generation between 18 to 30 tuli mu hell katukuma tutya future museneza fezo na muzibbiga nato tubugu mujja mutukubirako empiyi musime tukuume peace which peace nga batutawe bali tune mundu bazirina ngenze maaso musijja balwako gobuli akola ka short video mumwewo level ngenze maaso nabagaye muntu agingire Henry Tumukunde na walugulidde ku pata bulijjo nalina kwesonyiwa njagala bannayuganda bonna information gina bawadde eggulo eya Henry Tumukunde okujja otandika Obama nyirambu abagamba nti simanyi tukume peace oba ayina abayekera bagenda okukola ki okutandika okurecruitinga nga abajja mu people power. Listen, omuntu yenna amanyi story ekwatagana ne ADF Allied Democratic Forces omwami ono ne bibanne bali abantu basatu abali amabega w'okutandika creating ekibiina kya ADF ekya Allied Democratic Forces. Henry Tumukunde yakiri bulungi saagala muntu ayitibwa musiraamu Uganda yonna kufuulingibwa nti ogende weegatte embikolwa byonna ebyekiyekera. Henry Tumukunde gwe kennyini okimanyi Henry Tumukunde sejjusa ne munno amama mbabazi mwe mwali emabega okuliyetinga ekibinja kya ADF ne Museveni waako nga mukozesa security agents ne security za Uganda okuliyetinga ekibinja kya ADF okubuzaabuza bannayuganda bwe baafiira bw'oba oli musiraamu Uganda please weewale ekintu kyonna ekigenda okukuleetera okuba nti bakulutinga mu bikolwa by'ekiyekera. Njala muntagingira abantu b'e South Africa mwenna nina information eri very crucial ku Tumukunde ono n'ebikolwa ebyakoledde olunaku lwajjo mu kibuga Johannesburg ngenda kuba exposinga ngenze mu maaso. Era nfunye information yemu ne bantegeeza nti Museveni ne babbi banne bali mu kugaba obutimba okwetolola Kampala yonna wakiso mukono naye nga mu return baagala endagamuntu baagala kono okukuba ekifaananyi n'okujjako details zonna bazisindike era still bazisindikira Electoral Commission kitegeeza njala kubuuza Sseruto mutano wa Kalekizi bwe mwali mugula obutimba buno ku ssente z'omuwoomusolo obw'ensiri ssente mwazisayininga mu Bank of Uganda nga za kugula butimba in return abantu babawe nini namba in return abantu babawe voting locations in return musikaninga abantu bano details ezibakwatako nga ziringa ezifaanagana ez'okulonda kitegeeza mwabagala nini namba n'abagala obululu bwammwe please mubalancing between your country and the mosquito net. Mosquito net zibabawa ziri substandard tezikola era tezijja bayamba mu kifo ky'okukuuma ne mukuuma mulondo olumu akaluka mwe government empya ekyuke muganya okutegeera mwefudde nampulira zibi nze mbagamba kimu temugaana obutimba bw'abantu okubanga si babadde bababeezawo ebbanga lyonna bababbidde ebbanga ddene
bakuwadde akatimba ka mutwalo gumu n'ekitundu omusajja agenda kubba obuwumbi obwandibadde bukuyamba ofuna eddagala mu ddwaliro ofuna entambula ey'obwereere ofuna amasomero ga bwereere ofuna amasannyalaze ag'obwereere na buli kimu eky'obwereere kyokka gwe owaayo nanga muntu yo ofune akatimba ak'omutwalo gumu n'ekitundu bakutwaleko billions and billions of money muli kula ddi muterere nammwe tugende mu maaso ngenze mu maaso mukulu Simon Babakama information gye tufunye okuva mu Uganda yonna ebyuma bye waleese naawe kennyini tomanyi byoperatinga ba district turning officer bonna tebamanyi byoperatinga ba polling agent bonna ba NRM mwaleese ba RDC bali ku routing tebamanyi kuoperatinga byuma bino ate n'ekisooka ebyuma tebikwatagana data ali mu polling station zaawe nnyini katwagala kubuuza Mr. Simon Babakama jonna kulaza address yo mu kyalo ne faamu yo njala kugaba ekigambo kimu akalu akawedde aka 2016 High Court eyaletulibwako abalamuzi abenkana bakugamba oba bagamba Parliament ya Uganda ebanda byabufuzi temugeza okwetaba mu kalulu konna akagenda okuddako nga temumaze kutereeza bintu bigenda kuddamu kulonda kituyita electoral reforms mwagaana okukkiriza ku electoral reforms ekyo kyavuddeko emivuyo gino gyonna gye mulaba nti ekitongole ky'ebyokwerinda kyeyingiza direct mu kalulu kano okuba nti military n'amagye gatekinze over era nga SFC yetwala ebyokulonda so si electoral commission ono Simon Babakama mwatunuulira n'atandika okumegerera ng'omusajja omukulu gwe babikkuliddeko n'atandika okumegerera gy'obeera nti taasulewo ng'ate ekimumegereza kiyinza n'obutatola ddala dakiika 2 okuba ng'avudde mu game Simon Babakama njala kubuuza ekibuuzo kimu mukama wange teeka ki mu ssemateeka wa Uganda era mu reforms ez'ebyokulonda eri kulagira okuleeta biometric scans okuziteeka mu byokulonda mu Uganda njagala okwate bannayuganda olunaku lw'enkya Monday osome constitution ne electoral reforms zonna eziri mu ssemateeka wa Uganda obulire public kawakati lwaki oba kawaayiro ki mu constitution mwe bateeka etteeka nti okulonda kulina kukozesebwa ebyuma bikalimagezi bino ebimu biwaleese okutandika obigaba okubuzaabuza bannayuganda kubanga ebimu bifu gwe kennyini you can't operate these machines how dare you send these machines deep in villages for people whom you know exactly that they are not well informed about the electoral process. Mister, please, tomorrow is Monday. Come out gently, explain to the entire public or to all Ugandans in which article of the Constitution you used to purchase all these biometric scans which are going to be used in elections come by 14th January 2021. Those are 4 days from now. So tomorrow is Monday. Publicly, please come out and tell the public in which article of the Constitution or in which electoral reforms through the Parliament you have used to purchase and use biometric machines which are going to be used in elections, unless you have some tricks behind these machines. But if not so, you are going to face the courts of law. You as you yourself. Yourself will be in the State House running, packing all his luggages back to Rwanda. For you will be under you'll be under arrest and you answer all the questions. Ngenze maaso. Ngenze maaso. Kati wano wengendedde ku mukulu tumukunde mu muntu agingire wano. N'abantu be South Africa kino kyonna bwe njogera ku kintu kya South Africa njagala kitegeeza banda Uganda mwenna naddala abaana mwenna abalenzi abali ku myaka 16 mpaka ku myaka 3 kino ekyengenda okwogera kibakakatako ng'oli mwana muwala oli mwana mulenzi oli myaka 18 mpaka ku myaka 3 kino kibakwatako ne mainly eno message egenda mu South Africa gye najje obujulizi buno Jona bagambye nti Henry Tumukunde yakwasiddwa ebitabo ebimyufu byagenda okuwandiikiramu abaana basubira okuteeka mu buyeekera obwekimpatiira babateeke mu bitundu Masaka Bukakata Sese Biji Mukono bino bateeke ebinja byabayeekera mali babisaplayinga buli kimba mali basindika amagye gajiga bakwatega bakubega batire okendeze n'abaya basajja baganda n'abaana baganda kati Henry Tumukunde ensobi gye wakoze nabagamba mmwe intelligence yemwe gye mbadde nayo ebadde yaki yabadde ya analog tulina intelligence ya digital mukulu Henry Tumukunde njala kugamba nti olunaku lwajjo wasindika information enegenda mu South Africa ne ba agent bo okutandika okurecruitinga bannayuganda abasangibwa mu South Africa ng'okozesa abasiraamu bano wammanga ba agent bo mu meeting eyabadde mu South Africa gye wategese ng'era bwe bagitegese babadde bantu bo be watadde mu kitundu kino wammanga meeting eno yabadde mu kintu kye bayita Fordburg
mu Johannesburg ku restaurant eyitibwa Bismillah restaurant mu Johannesburg nkikuddamu General Henry Tumukunde wasindise ba agenti bo mu South Africa mu kitundu ekitibwa Fordburg mu Johannesburg ku restaurant gye bayita Bismillah mu South Africa ng'okozesa ba agenti bo abaliyo okurecruitinga abaana bannayuganda okusinga abaana abasiraamu ng'ate bannayuganda abasanga mu ggwanga lya South Africa okutandika obbalikulootinga mu bikolwa ebyekiyeekera. Mu bantu bano ababadde ba agenti babadde mu meeting eno mu South Africa mubaddemu abantu bano wammanga buli abadde mu meeting eno ngenda kwogera ojja kitegeera. Mu meeting eno mwabaddemu Seeka Seeka Kasache Abubekar mwabaddemu Seeka Katwibu mwabaddemu Seeka Slaje Santon mwabaddemu Seeka Slaje Kamya mwabaddemu Seeka Ali Musaz. Abantu bano ba agenti bo mu South Africa ba agenti bo bano bajidde ba agenti bo bazze mwaddemu n'aba Ethiopia babiri nendoza nga balina akakwate ku ggwanga lya Uganda nga bwe bagamba nti Uganda yagadde endagamuntu eri abasumali n'aba Ethiopia. Mu meeting eno babaddemu aba Ethiopia babiri wepo n'abasumali babiri abadde mu meeting eno gye wasindise ba agenti bo bano abawera bataano. In fact bali bataano. Seeka Kasacha Abubekar, Seeka Katwibu waliwo Seeka Slaje Santoni, Seeka Slaje Kamya ne Seeka Ali Sozi. Bano bonna kingambibwa nti abantu bano bonna bali mu South Africa ninga bakolera gavumenti y'omupebesetu abasira mutano wakalekezi okuba nti bateeka akatego mu baana bali mu South Africa okuba recruitinga mu bikolwa eby'obuyeekera. Nkugambye mu meeting eno mwabaddemu aba Ethiopia babiri n'abasomali babiri. Naye mu meeting eno badde bagenda maaso okugezaako okunoonya abaana abaganda naddala nga basiraamu be bagenda okuteeka mu bikolwa by'obuyeekera. Nkiddamu Tumukunde main target ye libweti yakukendeeza abaana baganda nga mwagikoze mu meeting yabadde jo mu State House. Nkiddamu mu meeting mwade mu State House ne Mwanyoko ne mugamukendeeza mute namba y'abaana baganda ng'akalu kamaze okuggoba nga mugenda kukeremenga kalimo kakyagwa nti bakabbi. Meeting najibulide bannayuganda babuli kibi bateesezza kati zino n'olulala wawandikirako Penge n'omugamba atandika okukola obukundi jjajja Penge ndoza ku video eno giwulira bulungi nnyo. Wokubirako Penge n'omugamba nti oyagala abere agent wo era atandika okunoonyeza abavubuka abeesimbu batandika okukola obubinja naye ng'akabinja ako tebategera liida waako kumbe nawe wali omusika eriyo. Omuzeegwo ogw'obuyeekera Tumukunde oludde ng'ogutambuze naye nga abantu bakutegeera. Nja kukugira profile ya ADF ne babbi banno bonna ngenda kukolako profile olwaleero n'enkya nnyinza okujja. Kino kyenkola sikikola nti nagwe envumbo bagwenjeekera no ntaasa bannayuganda bano abasajja babadde n'obukodyo bw'okuttiramu bannayuganda naddala abaana baganda nga temumanyi. Nze siri wano nti nwanyisa muntu yenna kubeera na ssente ze wabula nwanyisa kubasevinga kubateeka kubajja mu bulabe mu 7 ne bane badde bakola emyaka gyonna nga temumanyi. Nze ndi kibuuka kubabuusa kubanga nabaganze siri buloga nze ndi messenger atuusa obubaka gye muli abwagala butwale abatabwagala bulekaawo. Naye kikutuka mu amaze okugamba nze omusango gwange Allah subhanahu wa ta'ala katonda mbasigulina mbantusizza obubaka nga malayika Gabriel bwe yabaleetera obubaka ne babulira nti ensi egenda kubeera bweti abasigadde mwawulira abatawulira temwawulira yensonga lwaki abasinga bagendezera ku mwanange bwentyo nno bwe nzija obbagamba obubaka muno mulowooze nti byakuniina oba byakusiika mbinyomo naye kinaava mu yebiraka munaakitegeera. Omwami ono mu meeting eno yatuddemu ng'amaze okuwa bano basheeka be ebiragiro by'okulutinga abaana ba South Africa baganda nga basiraamu. Mu meeting eno mwabaddemu abasomali n'aba Ethiopia. Bwe bamaze okuteesateesa enteekateeka zino abaana ba Ethiopia bana babiri bagambye bamasheeka bano ne babagamba please for us we are not going to participate and we are not interested in such acts of war against Uganda and Ugandans. Nkiddamu. The two participants of the Ethiopia origin in these meetings, they said that they are not going to participate and accept such acts of waging a war against their fellow countrymen, Ugandans, and they are not buying this mission. So these people, immediately after denying or after saying that they are not interested in this meeting or mission, the night after that meeting, all these two Ethiopian gentlemen, they were killed on spot. Nkiddamu. Mu lukuŋŋaana luno, Tumukunde lwe yasindise ba agenti by'okulikulutinga abaana e South Africa. Mwabaddemu aba Ethiopia babiri n'abasomali babiri. Naye nabagamba nti aba Ethiopia n'abasomali balina endagamuntu ne passport z'Abannayuganda.
naye Abaethiopia bano bagambye nti bannange mutuyise mu meeting ne tetugenda kukkiriza bikolwa byakwetaba mu bikolwa bya buyeekera kuyeekera ggwanga nakutta bannayuganda mu bintu by'ekisiru. Abasumaali bo tebanyize basirise naye nga Abasumaali bano information gyenfunye nti bali related ku Salimu Sale Jeno Salimu Sale nga bali related ku ye bano baba Ethiopia ndoza bakirabye nga tebalina budde bagenda kumala kubiwa omusayi gwa bannayuganda ne bakivaamu. Naye meeting olwawedde bano aba Ethiopia tebasuze babatiddewo ababiri kubanga nabaga Museveni akuwa mission bwekulema akutta oba akwefuulira ku last. Bano abaana baganye mission aba Ethiopia babiri mu meeting eno tebalususe babase. Ngenze maaso njala kubuuza ekibuuzo kimu General Tumukunde. Ebbanga lye mmaze mu buyinza temufunanga ebyo babaleeta. Ebbanga lye mmaze mu buyinza omusayi gwe muye tegumala. Ebbanga lye mmaze mu buyinza temulaba nti ebyobufuzi bye mwagirako byakyuka. Ebbanga lye mmaze mu buyinza temulaba nti bw'ozaala omwana akkubira engoma n'ozina. Eri Tumukunde ebibuuzo bye mwatuulanga ebya junior temulaba nti kati abantu basoma okuva ku P1 mpaka ku senior 6 nga n'ebibuuzo batuula bingi okusinziira ku byammwe mmwe temufuna idea nti ensi ekyuka. Eri Tumukunde embeera gye walimu nga wakava mu nsiko y'embeera gy'olimu. Mwasulanga mu busiisira kati musula mu guloofa. Mwavuganga gogolo kati muvuga zi V8. Mwali temulinyangako nnyonyi kati mulina private jets. Mwali mulya kawunga na bijanjalo kati mulya chips and chicken, pizza na biki ebirala. Mmwe temulaba nti mulina okuba nti mulowooza mutuula ku mmeeza nga basajja bakulu ne mulowooza nti ensi ekyuka n'ebyobufuzi birina okukyuka. Ebyobufuzi ebiriwo kati bya mutwe kye tuyita ideology. If you lack ideology, that means if you lack ideology, that means you can't participate in any active politics right now. We need ideas, but not guns. All these awkward system of old politics, using force and guns, doesn't work anymore. We need to use ideologies so that we can convince voters to vote us in the offices. If not so, and you can't manage the current situation of the new generation, please mumuzengalabiza with immediate effect. Otherwise, eno system y'okuwamba bannayuganda kubanga balina ideology ekyusa eggwanga mugikomye, system y'okutta abantu nga mbateeka mu bikolwa ebyekiyekere by'ekisiru mugikomye, system y'okubuzaabuza bannayuganda nga mbafuula basiru mugikomye, system y'okubba eggwanga gy'obeera nti mwe bakabe batondera eggwanga ne mugikomye, system y'okubanga mulina obuyinza obusukkulumye nga musinga ne Katonda mugikomye kubanga eno ensi kubo tuyitako buyisi okutali nnyini lyo n'enkya nawe ogivaako nange ngivaako ne bannayuganda balina obuyinza obusigala mu nsi dani okuttibwa. Muganda affe Sserunkuma mumusa olwaleero bagee yafa nga 3 mu Desemba. Kitegeeza abaana bangi nnyo abafudde makomera nga gye bali. Ngenze maaso sijja balwesawo naye Tumukunde jala kubuuza ekibuuzo kimu. Lwaki the main target of you guys, mostly the Rwandese who camouflaged to be the Banyankole, hate Baganda, and all these dead missions that involved your Baganda. You are recruiting Baganda in rebel activities. Thereafter, you kill them. The meeting you had with your sister, Janet Kembabas, all your focus on your target was Baganda, boys and girls of the age between 16 to 30. Why? Why don't you recruit your families in these acts? We are tired of your nonsense. Tukoya abana bafe okufa. Mulina family zammwe muzadde mukwanye mugende muleeta Abanyarwanda basigala e Rwanda babalwanira entalo zammwe muve ku baana Baganda. Muve kuba Lugwala, muve ku Basoga, muve ku Banyoro, muve ku buli kimu. Bino ebintu mukola tubikooye. Mwe target yammwe buli kaseera ya Muganda. Abaganda babalira ki? Why do you have to kill Ugandans for you to stay? Why do you have to kill Ugandans for you to survive? You should stop this nonsense. Tumukundo ina abana. Recruit your kids than recruiting youth Abaganda mostly. You are targeting Abaganda. Why? ADF, all the recruits were Abaganda, the Muslims. Right now you are planning to recruit another labor group, but your target is Baganda. Because you had a meeting with your sister Janet Kambabas Museveni, you are targeting Baganda. Why? Why do you fool Baganda? You think you are so stupid? The biggest number right now in all prisons in Uganda, they are Baganda. Why? What crime did they committed?
What crime did they Baganda committed to face all these humiliation and assassinations? Why? Tumukunde wewe muzeeko. Bwe natandika okukolako profile eyombi nnyo. Ebikolwa by'olina, ebikolwa by'otandise bikyamu nnyo. Ekizibu kye mulina mu basajja mwe muli ekizibu kimu. Mwe mulowooza bajjajjaffe entegera yaabwe yekyali emu ne bakitaffe. Era mulowooza nti bakitaffe entegera yaabwe yekyali emu eyaffe endala nnyo. Tumukunde ngenda kulaga n'essimu gye wakubidde Janet nagitegedde. Wenzija wano. Tumukunde ngenda kulaga n'essimu gye wakubidde Janet yesterday after the meeting ngamaze okuba exposinga nagitegedde. Ngenze maaso. Kati njagala muntu yenna ayitibwa Muganda na kino kankiddemu. Mwenna abaana ng'omanyi nti oli mwana munna Uganda enzalo ya Uganda. Ezo training ze mbadde mugendangako ekyankwanzi patile nga mugenda mu bibinja. Bagenda bakozesa mu label activities to defend Museveni's regime. But thereafter you are going to be killed. Nchiddamu. Whoever think that is going to be taken to Kyankwanzi for political ideologies, please, you are going to be recruited again back into labor activities, thinking that some of the officials in the government, they are trying to overthrow Museveni's government, but it's a decoy whereby you are going to be used as a bait. You are going to be killed for nothing. Museveni is using you for his personal benefits and his mafias. Nchiddamu. Mwenna abaana n'abagenze kukola olwaliro bebagambye bamba mbasaasidde munnange mugenda kufa. Eggwanga lyammwe lisinga bana basajja badde mu bukulembeze emyaka 3. Olina ki? Oli myaka 3 okyagenda ku muzinda lubanje ssente wakitogenda n'okola. Olina emyaka 4 okyagenda baga nti nakyuse navudde mu nnupu wakitogenda n'okola. Museveni talina mulimu gwagenda kuwa. Abaana basomera mu Amerika mukazi wa azalira mu Bungereza. Janet mu bagenda omukola amanya gakolera Bungereza eddwaliro ne babuulira. Janet shoppinga mu Uganda, shoppinga Dubai, shoppinga Malaysia, Hong Kong, shoppinga mu Amerika. Goyamba danda we yemwe limu n'ekituli. Oyambadde ngattemu emyaka 7. Tolina wadde akagaali mu lujja emyaka gikugwako. Mind about your age, please. Robert Kyagulanyi Ssentamu is fighting for you because Robert Kyagulanyi Ssentamu, he came in this arena when he was well off ng'alina buli kimu. But according to the system gy'alaba n'agamba no, I need to intervene okulaba nti saving abanda Uganda bannange. But you are betraying the nation, you are betraying yourself. You are not betraying Robert Kyagulanyi Ssentamu, you are betraying yourself. At the age of 1 year up to 45 years oba tokyakola application kusaba mulimu. Nkiddamu. Okuva ku mwaka gumu nnyoko waakulabirira n'akusomesa oba omaze senior 4 oba senior 6 oba ku diguli. Bw'omalira diguli obeera myaka ogenda myaka 27. Bw'otunuulira emyaka gy'obosigaziza ku nsi oyinza okunoonyeza emirimu gavumenti ya Museveni okumala emyaka 15 ng'onoonya mulimu gigatte ku 27 olina emyaka 4. Kitegeeza ne bw'onookola ng'ofuna emitwalo 18 oba 2 ogenda kuyingira emyaka 5. Myaka 5 bate bakyakola application kunoonya mulimu. Why don't you wake up, please? Why don't you wake up? Mutunulire emyaka gyammwe nga bw'otunulira kalenda tulwaliro January tugenda kunywa mu December. Bwe mba mutunulira emyaka gyammwe. For us we are approaching 40s. Ne generation yaffe eri doomed. Tutunulidde abaana baffe nabo generation bebeera ngeri doomed. Please focus and mind about your age. You are aging every day passes. Notunya omwana omuwala mu kifo ky'ogenda okufumbirwa olwa n'agenda n'akola ebintu ebirala. Ali awo Museveni oye simibiki ne oli tosina de sente zigula pads. Tona de sente zikola dreads. Tolina wadde sente zigenda okulya ekyemisana otambula n'ekyokukola tokirina. Newoza Museveni oye akufugidde emyaka 4 n'ekitabu yamufuga tolina kyakola. Oli ogamba Museveni oye. Sente za mwezi zonna bazirina bazitadde mu nsi bazitadde mu bitanda wansi ziri mu sofa set. Abaana babe bagenda balyako amakolo ne pizza. Omwana wa muhooza avuga V8 otambuza bigere kunda kukera kulinya taxi nga nezinya taxi tozirina. Omwana katemba abaana ba Lugunda bonna bali Bulaaya bayononeka bali babisiyaga. Abaana ba Lugunda bali mu America bavuga zi V8. Omwana wa Lugunda omwa kuyisa okubulira mu meeting eyo ayine ennyumba ya bakadde 8 osula mu kiwunyo muzigo gwa mitwalo 10. But you are praising Museveni.
omwana Mozi Kigongo yatwala Musa Coats yali amanga Uganda Hotels. Musa Kigongo avuga V8 alina abakazi 32 alina abaana 8 buli mwana alina poloti n'ettaka. Buli mwana avuga emmotoka ekitono nnyo abukadde 30. Kigongo yakugamba keep peace. Alina hoteli esukka mukaaga mu Uganda alina amataka acres ne acres olina ki? Olina ki if I may ask kyolina? Wake up before it's too late. Kyagulanyi, you don't betray Kyagulanyi, you are betraying yourself. Look back over your shoulders. Calculate your age as if you are calculating the calculator from 1st January up to 31st December. Please focus. But when Mugambo 7, they have already secured their future. How dare you go to save your future? Ngo supporting about government myakasatu mwetanga bajibe bajimazewo. Oli mwana mato sobola gula pali mu Museveni aberewo. Oli mwana mu restaurant akagali mu lujosula muzigu gwa mitwalo 10 kuli kusasula Museveni aberewo. T-shirt zobera mweza endale muzobera muzo ina choke chobogaga choina ka TV echobogaga choina mu nyumba. Mufaliso gwa inchi 3 n'obutanda buno banko. Oyina ka TV kana ko olubuto olinganga olwagundi olwani olwa Salimu Saleko olinaawo ne kalimoti mu bugagga bolina. Nganira ndodi enchagenda kujja konko togena kwira Salimu Saleko sente. What went wrong? Bazadde babayina senega bayine mwanyi. Ask soko buze bannamwe myaka 3 Museveni gatanda ja bazadde bali bakola mirimu ki. Museveni abeewo oyina empale 2 kuhanga mu nyumba yo mwana omuwale muzimuzimu n'ebituli. Oli mwana mulenzo oyina empale 3 mu bulamu ne t-shirt 2. Museveni abeewo ngeto kima kyakula nkyakulwanirako kiri ekintu eki system eterere otandika okugaininga musolo gusasulwa mu ggwanga libegagga biri mu ggwanga Museveni byabba. Guno digobasima mu Uganda agenda Bulaya tadda mu Uganda. Dama digobasima tava mu Uganda agenda bwava mu Uganda tadda Uganda bamutwala butwazi. Amafuta muli aliye bunyola amafuta gamegonda bagatunda dabagamala wo. Abana babandi bali bafuna amasomero amalwadi na buli kimunga bulira mu kimu bakitwala. Olya Museveni oye aberewo tumukunde we babbe buli kimba kimaze. They are the same people. They are same category of kakunis who are mafias who are stealing each and everything we have in life. But you are there playing. But they fought for the nation. They fought for themselves. That's why each and every time they are fighting, they're purchasing guns, weapons of mass destruction to keep their properties. They don't care about you. They care about their families. They don't care about you. You are not among their families. They just use as a condom. Thereafter, they throw it in the bucket. You should put your minds together and you think before you die. Calculate your age as if you are calculating the calendar. That the year begins on 1st December, ends on 31st December. That is a full year. Ngenze mass. SFC kino ekitongole ekyamagye amagwira agatakamanyiddwa mu sistemateeka ya Uganda gaplaninga okukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu ku lunaku ng'amaze okulonda akalulu ku polling station w'anaaba alondedde. Ensonga bakwata Robert Kyagulanyi Ssentamu bagamba tebasobola musibira mu kkomera olw'ensonga kisobola okuleeta chaos. Naye bamusibira mu maka ge kijja kuba kikola amakulu. Ekirala bamanyi nti Robert Kyagulanyi Ssentamu amala okulonda akalulu n'abakuba siriki n'avanishi nga n'atalabikako kijja baleetera panic n'akatengo okuba nti bamanyi waali tebamanyi kyagenda kuzzaako. So njala kutegeeza SFC n'ebitongole byonna ebikumi by'eggwanga ndowooza obutaleeta kasambattuko mu ggwanga nga bwe mukirowooza mwe kennyini mupulaninga okuleeta kasambattuko kuba n'amagye ge temunnagasasula. Mpuliddeko nti abantu bano batambula mu Kampala mu bitundu bye nga bataaya tebalina kyakulya yadde ssente ezigula amagala eddiba tebazirina be mwalese mu ggwanga. Bano bagenda tufuukira ekizibu kati nga temwagala buzibu n'enseefu n'akatabankunga n'ebivudde mukulu tebannabirangirira. Mukulu SFC agikulira mukulu w'omukulu w'eggwanga oba mutabani w'omukulu w'eggwanga oba ankowo. Ekikula kye mugenda okukola ku lunaku mugenda kukwata Kyagulanyi nga amaze okulonda kuba mukipulani nga tukimanyi bulungi nnyo. Ne permanent lockdown mutandika okugaana abantu okugenda okulonda ku polling station. N'ovuyo mupulani nga ku polling station countrywide mwatandise dde okukwata abaana ba NUP. Mwatandise dde okuliyetinga ebinja ku polling stations ebigenda okujja kukyankalanya n'ekirala nkiddamu. Omuntu yenna ajja ku polling station please zip up your mouth. Don't discuss any political issue at the polling station. I've got reliable information that on the polling day on 14th, very early in the morning, NRM and ISO and SMY, they are planning to plant their agents into
all people who have come to vote on that day. But in the process, these people are going to be conversing with the voters to know your ideas and what next if NRM leads the elections. So, in the process of conversing, please mind your words. Temugezaako kwogera kigambo kyonna. Nabagamba oli bwakubuuza owagira ani. Mugambe kimumpagira nnyoko. Nkiddamu. Ku lunaku lw'okulonda nga muli mulayini, mwewale nnyo abantu bagenda basonkereza obajjako emboozi. Kubanga bano bonna basirikale ba gavumenti. Ku lunaku lw'okulonda mwewale nnyo booda okwogera nnyo ebigambo bingi n'ababooda kubanga basinga obungi bakozi ba gavumenti. Mwewale nnyo okwogera ebigambo ebikwata ku by'obufuzi ku lunaku olwo. Nabagamba mwewale mask ezitali za bulijjo, mwambale mask ezaffe eza bulijjo ezitali za red. Mwewale engoye mmyufu nkiddamu. Mwewale engoye mmyufu, mwewale okwogera eby'obufuzi nga mutuse ku polling station kubanga bambega we bali. Oli wakubuuza ku polling station nti owagira ni mugambe mpagira nnyoko. But provided otambudde n'empandiiso yo gye tuyita ekkalaamu, buli muntu tambula n'ekkalaamu yo. Twakitegedde lunye nti bano abasajja balina kkalaamu ze baleese wano nga bw'ogiwandiikisa oba okutiikingisa wayitawo essaawa emu n'ekitundu bwino n'avaako n'asiimuka kiba kitegeeza Robert Kyagulanyi tomuwadde kalulu. Era omukulembeze bagambye nti bakuwa akalulu kano akalondebwako sooka okakebere bulungi kalaalaali oba nedda. Nabaggayo bw'oyagala okumanya ssente enfu oziteeka bw'oti mu musana n'ezira feature zonna eziri mu ssente. Naawe kwata akalulu bana bakakuwadde okatunuze mu bbanga. Bw'osanga mu kifaananyi kya Yosero Tabasula Mutono w'akalekezi nga mulimu tiika etinkingiddwa, kaze bagambe nti kano sijja kakozesa kafu kubanga already Museveni mutiikinge, mukiddamu Museveni mutiikinge. Bwe musangako obuntu nti obuveeraveera kalulu ako naddala wano ku namba 5 ewa Robert Kyagulanyi Ssentamu, please mukajjeewo oba kakuba ekifaananyi mukatusindikire nkiddamu. Buli munnayuganda alina ajagala osala akantu kano okasindike okapostinge ku Facebook yo. Olwaliro tukonfaminze nti bw'okwata akakonge kano kaliko abantu abasukka mu 10 naye Robert Kyagulanyi Ssentamu owa Nuupu mukulembeze wafaddako ali ku namba 5 obala omuntu asooka owokubiri owokusatu owokuna owokutaano. Tulina engalo 5 ku nsi kuno bwe tugatta na guli omukonozi engalo 10 be bakandidate abaliko bano omusobyo ndowooza naye omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu ne obanga tewasoma bala nti bw'okwata mu kifaananyi ekisooka ekyokubiri ekyokusatu ekyokuna ekyokutaano wootiikinga ewali manvuuli ewali ambuleera nkiddamu. Ku lunaku ng'enaku z'omwezi 14 lwe lunaku olwokuna olwa wiiki ejja etandika olunaku lw'enkya. Bw'oba ogenda okulonda nga gwe okusomamu ne kwakulema naye ng'osobola okubala engalo 5 1 2 3 4 ogwa ekyokutaano we kikoma ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tiikinga bulungi nnyo naye njagala basaba toteekamu laavu ng'otiikinga otya. Newankubadde Yoseriti bahabula olutamani w'akalekezi wamukyawa otya. Tomusazaamu, tomutiikingamu, tomukulosinga, mulekere emirembe gye, mulekenga mukalu nga bw'ali. Nkiddamu. Newankubadde tulina laavu nnyingi nnyo ku lunaku lw'okulonda, please musale laavu. Tonyiiganga okutta akalulu. Manyi nti bwe mula ku kifaananyi kya Yoseriti Tabasula Mutono w'akalekezi munyiiga ne mutumbira ne musuukira. Naye njagala basaba mukendeeze obusungu bwammwe. Kwata empandiiso yo ye peeni y'obuzi nayo tokosa electoral commission jangu ne kkalaamu yo ebbolo peeni tojja na kkalaamu nkalu. Bw'oba tomanyi bw'obanga ambuleera togimanyi oba manvuuli akafaananyi akaliko manvuuli yave mugimanyi mu kkala yaayo totiikinga ku manvuuli tiikinga mu kabokisi akali okumpi ne Kyagulanyi okatiikingemu. Museveni tomukwatako muleke wadde onyiiza otya tomukulosinga muleke. Don't cross any candidate please. Tik Robert Kyagulanyi Ssentamu teeka ink ku kinkumu kyo wano waggulu ku mutwe gw'olugalu luno olusajja onyike mu kabokisi kali mpola tokuutiiza. Museveni tomuteekamu kinkumu kyo muveeko tomuteekamu kinkumu kyo tomuyomba na muntu toyomba ne bw'oba onyiiza otya kano bage mukasalemu kokka. Museveni toyomba naye tomutiikinga. Tiikinga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Museveni oba tomwagala nnyo bambi tomusazaamu tomuteekako ink nedda. Tiikinga ku Kyagulanyi teeka ink ku Kyagulanyi kubanga ekizibu ekiri mu kino ojja kukwata akalulu otiikinga Robert Kyagulanyi Ssentamu olabe Museveni onyiige omusazeemu. Bw'osaza Museveni Kyagulanyi oba tomulonze do you copy? Nkiddamu keera ku makya kwata ennangamuntu yo tambula n'ekkalaamu yo gye tuyita peeni kwata masiki yo etali ya people power yambala engoye ze za bulijjo ezitali za kkala mmyufu weewala okwogera n'omuntu yenna mu layini gy'osimbye. Genda bakuwa akakongeko akakongo omala okukatunira bulungi bwe kati nti kali kuwala tekuli bintu byonna bya kiyayi nti ye. Genda mu bbaafu olondera kwata ekkalaamu
bala omuntu omu babiri basatu bana batano okutano Robert Kyagulanyi Ssentamu bwolabira Robert Kyagulanyi Ssentamu bwaba akubuza nga waliwo ekikubuzaabuza ewali manvuuli oba ambuleera weefeesinze Robert Kyagulanyi Ssentamu ewali manvuuli weefeesinze wali Robert Kyagulanyi Ssentamu teekamu akatiiki katini nnyo aba akasaze katini nnyo ngo katiikinze bw'oti Robert Kyagulanyi oba teekamu ekinkumu okinyiike mu kabokisi ako olonda Robert Kyagulanyi Ssentamu newankubadde Museveni tomwagala nga wanyiiga nnyo tomusazaako tomuteekako wadde inki muleke bambi kubanga bw'omuteekako inki oba n'omusazaako akalu kaliko wadde Robert Kyagulanyi Ssentamu kagenda kubeera kafu do you copy nkiddamu bw'owa Robert Kyagulanyi Ssentamu akalulu ate n'ogenda n'osaza ku Museveni olw'okuba tomwagala akalulu kabeera kafu Kyagulanyi batomulonze tusale obusungu mumpulidde bulungi tusale obusungu temutiikinga mirundi ebiri tiikinga Kyagulanyi Ssentamu yekka abasigadde tobatiikinga nyenze maaso awo nvuddewo so mbagambye aba SFC ekikola kye mugenda okukola ku lunaku lw'okulonda temukikola ate temuggyako masannyalaze temuggyako internet temuggyako amasannyalaze kubanga ebikolwa ebigenda obbala bisa mu nsi yonna kwe kuggyako internet kwe kuggyako amasannyalaze kwe kukwata abantu okugulirira bakandidate okugulira ba agent baffe okubaguza DRC forms ebikolwa byonna twamaze bitegera mugenda bikola then ne tulyoke tugende maaso kati wano wenjagalira mu ntagingire omupembe tumukunde olunaku olwaluliro lwa jjero mwade mu meeting ne mwannyoko bwe mwade ne high command gye mwatudde mu gaggwe omukoddomi ate nga oluwamaje mwayogedde ebigambo bingi nnyo nezijja n'embyasano ku media era n'ebifulumya thereafter bwe namaze okwabya programu yo nga bweri wakubidde mwannyoko essimu remember you called Janet Kembabas back wamugambye bwoti wamugambye Janet mwannyinaze ennyumba yamwe tekyali safe how dare information gye tobadde mu cross chambers yafulumye it's tumukunde njagala tumukunde oveewo wakati wakubidde Janet essimu wamugambye mama wamugambye Janet mwannyinaze State House tekyali safe information wakyeringa to the extent meeting yabadde yekyambe ya family ne ya general yalinkize wamukubidde essimu n'omugamba mugobe abakozi abasinga obungi mu State House mu recruiting abala sina kiri mutaliko okwefumbira emmere otherwise information efuluma nnyo tumukunde ekyo wakikoze wakubidde Janet essimu after nga maze okweexposinga nakugambye ne munago abakozi ne munasawo omuddo ne munajjako amategulu kujo nga State House mugenda zimenya obumenyi federal nzaffe zikola ekyo nkiddamu ate remember nabagamba mu mukyasinza olugambo mu Uganda wano mwekenyini mwekolako olugambo era temunoonyeza walambo simanyani awayo olugambo mwekenyini mwekolako olugambo ate mukimanye mwaleta 5G nga temukimanyi nti mwaleta 5G drones temujja ziwulira nga zivuumo bazikola ki drones nyingi nnyo nga bwe nabaga temulina spy network mutajja kutegeera kati ngenze maaso bwamaze okubira gye n'omugamba bagobe abakozi abasinga mu State House kubanga bafulumya information that is wrong yensonga lwaki mwagoba ne Sabiti muzenga muga nti afulumya information bambi mwagoba musajja mu kyamu ekyo kikyamu nakino munagoba abakozi mu State House mugenda kuba mumaze ebiseera kubanga information still ejja kulinkinga drones zirimbika bingi nnyo kubanga ne Museveni abagenzi osala ezzike still zike mpozi nje mutereko sound ye nga alisala kyofuna ndi bwagenda mu toyi asooka kwekengera kumala bikibiri mu toyi ne bwo ofumba kati naku zino Museveni balina ogenda mu kiyungo kwefumbira n'osala obutungulu kubanga n'abali ku nsi abali mu State House tokyaba tya Museveni njagala kukubuza ekibuuzo kimu if you are safe lwaki abantu babandoniza okuddamu okulya emmere mu State House waliwo omukyala Naalongo alina restaurant awe Katwe okulira n'olubiri yabadde afumba emmere mu State House eriisa abagenyi bo bonna ennaku zino emmere yakudibirira abantu tebakyalya mmere mu State House baagivaako era genda sembye okufuna ku drone zange Naalongo contract mugenda gimuggyako kubanga abantu tebakyalya mmere mu State House kubanga tebasobola kulya mmere nga mulimu obutwe muwa abantu najja mu State House n'abeerawo ewiiki 2 n'afa Naalongo mwange contract mugenda gimuggyako kubanga emmere abantu tebakyagira nobody is going to eat in the State House anymore kubanga buli anajja okulya emmere mu State House ajja kuddayo ng'afudde so Naalongo muggyako contract ya bwerere emmere mu mwenyirimu muwa abantu obutwa mukimanyi bulungi nnyo kati ezo diiru zigenda kuba zibafa ne mugenda goba bakozi mumala biseera kati njala kuwulira tumukunde wagambye Janet bagoba bakozi mu State House mu information efuluma n'omugamba information efuluma nnyo era teri safe house n'omugamba bwoti wamugambye how far at the mission of arresting this boy called Lumbuye Fred aka Chemical Ali. That was the second question you asked Janet Museveni on the phone. Tumukunde, hope you are watching this video. You called your sister. You told her to chase all the state staffs that the information is leaking too much. The second question you asked him that how far
of the state, including your sister. They have gone in the plans of arresting Robert Lumbuye Fred, who is talking right now. That was the second question. Janet told you, or Janet informed you that we've tried all our level best to send our troops or our agent to arrest Lumbuye, but we've failed, including Chesty Kaka and the other people who went away with a huge amount of money in dollars. They failed to get me. I told you one thing, you can't get me. Know that you can't get me. I'm not buyable. Sikuli yankusendeza Janet, sikuli yankusendeza Iso wadde Museveni. Gunabaga mulidumu.com era enchamu nnyo. Some of us, we are not interested in money. One time you'll give me money, but next time you're going to kill me. Second time, if I eat money, I've betrayed my nation and I've betrayed my kids and the entire generation of my grandkids. So I don't need any kind of money from you. I don't need any bribe. Please, we need a peaceful transition and we need a peaceful Uganda. Please, enough is enough. Don't engage in any kind of mission of looking for me anymore. Because from Konde, the third question was, or you asked your sister to give you the mission of looking for Fred Lumbuye again, because other people, they've failed to arrest me. Let me tell you before you put yourself in trouble, never ever trouble before trouble troubles you. General Henry Tumukunde, never trouble before a trouble troubles you. You don't know what you are running for, and you don't know what you are looking for. You ask for the mission to look for me. Remember, you are still a presidential candidate. You are the manga people who are going to be arrested soon or later on international grounds. Be very careful when you are asking for what you can't manage. Wasabye mission ine jokunkwata. Naye ngenda kukolako profile before nga tonali nyanyonyi kujja. Don't send any agent. Nagamba Museveni linnya gwe kenyine nyonyo J1. Boba olianga olina omusajja olina obulimu abo bubiri. Museveni linnya nyonyo J1. Ne kugamba gwe Janet nawo mugu wensimbu linnya nyonyo J1 ononyi. Ne mbaga mutabani wa J1 na nyonya nonyi. Temusindika muntu. Kubanga nabaga mu mission za mweze mulina nabantu bamwe bonna tusobola bategera nti ono Mbega yazze jjo mwasamirira mulinga obugege obukalu bwasamiridde ku mudaala. Mulina amaalo, mulinga zino, mulinga ddole z'ebyayi. Kubanga ojimanyi nti eno ddole figa zammwe ziri awo ziringa ensawo za pambe zitonyemu enkuba ziri awo tezitegeerekeka. Mwena muli bangu bakutegeera. Ale ne bano bwe musindika ba agent bangu bakula bakatwala bambe babadde wano wiki namba balinze Lumbuye ku street wiki namba is nowhere to be seen yabalaba. Abalaba wiki namba bali wano bakazi batu n'abasajja batu bali mu hoteli bakera bawa bali mu bawa cholo babawa emigaati bali mu kulya chips and chicken balinda Lumbuye tebamulaba temujja kundaba unless nze atobalaba. Nze mbidi ndi peaceful obonnoonya sira buzibu, but I told you to Mukunde, don't ever try to ask for this information, for this mission. Tojja gisobola. Kubanze ndagamba I will become a hero or I will become a hero. Kumwe ku family ya mwajjo za nyambu mwagala kutwala Uganda. Omwajje kuwa naawulire. Nja kufuuka omujulize. Nja kufuuka saint. Either muhozi gobo jjano nkumalirize lumusikuddamu. Janet obagobo jjana nkumalirize mutu sikuddamu. Gwe kanyigwono musajja yenyini Museveni gwe situko jjwano nja kunyiga obulimawa nawe ojja kutegeera. Ffe tuli bakoowu nnyo. Kati gwe Tumukunde musajja wattu olubuto olukuvuga obugala bijobera nti onywa kwete. Gwe nawe mubasa mission jjwano. Mission mubadde mufuga bali baddandala. Gwe nawe giri nnyo jjewano. Nze nja kufuuka hero, nja kufuuka saint on behalf of Uganda to save them. Gwe giri nnyo jjewano. Omulimu gwa mukago Michael tulugunya banda Uganda bateka makomera. Nothing. Common sense is zero. Think capacity is zero. Management is zero. Development is zero. Ne mu public can't address the public. Mwogeranga bagenda okufumbira, you know, for us we fought for this nation. We went, we purchased guns, we went into bush, we fought to Afghanistan. Now we have money, we can use each and everybody to get what we want. Motherfucker, you can't fool Ugandans for 40 years. That is impossible. You either go to hell or you leave Uganda in pieces. You think people are dying in Uganda, they are dying for nothing. They have been fighting for their nation. You said that you went to bush to fight for who? You went to fight for your future. You've got your future. Now vacate the nation. But you are there planning to destabilize the nation because for you, you are interested in getting money.
and destroying our nation. You think we are going to be there seated looking? Never ever fall before fall falls you. Manyi iso muwandika ebigambo bino birikodinga mbiddamu ne mu kooti nja biddamu. I'm fighting for my future. I'm fighting for the future of my grandkids. And I'm fighting for my fellow Ugandans who can't speak. You've intimidated each and every Ugandan. Some are in the jails rotting. Some have been killed because they can't speak. For us who can speak, let us speak. Stop intimidating Ugandans. The same family pretending that they're in no position, but at the same time they're acting at night that they're there with the family. Please stop fooling Ugandans. Never ever fall before fall falls you. We are tired and exhausted of all the tricks of fooling Ugandans. We are tired. The entire generation is yearning for change. You are keeping on purchasing guns and importing foreign agencies or foreign forces to protect your properties. Whom are you fooling? So take the mission. Come and look for me. Nabagamba nze bintu byenna mu nsi bigwera mu kaveera kana akasiringise 5 sina kyenfirwa sina akeedi sina somero sina ki bigwera mu kaveera kanusu ebi 5. And I'm ready to defend my nation, my country, on behalf of all Ugandans. Robert Kyagulanyi Ssenta buli kimu yali akirina n'aguma omutima bamukubidde abantu babana bafe bali mu makomera mbasibyeko emisango gya treason abamu matense n'obatira mu makomera. But you are there pretending you are gentlemen, putting on suits, warrior inside of your hearts. You are devils. Mugere mu church ne musambu mukama yebazibwe. Wailo mulesa abana babandi nga bali mubakubi empiso z'obutwa mubawadde obutwali mukulya bali mukufa. Nino ogamba mu praise the Lord mukama yebazibwe mama mwambadde sapule. Edini mwagifula kyekwaso ninga muli basajja batemba vampire. Gwe bakambuli n'ofuluuta n'ozaala abana bali mukulya chips bana bali mukuvunda bali bakuba emboko buli nako babakeza ku parade. Eno message njagala egende eri isi boss Simon Babakama. Simon Babakama njagala bakutaginga ojje wano lwaleero. Wagenze mu State House olunaku lwajjo ku ssaawa 8 okutumu mbada mu meeting paka saa 10 ez'olweggulo. Mumpulirize bulungi nnyo. Nakano njagala mukasale mukasindikire Simon Babakama. Olunaku lwajjo Simon Babakama oba Simon Babakama mulamuzi kati nga chairman of commission yabadde mu State House olunaku lwajjo okuva ku saa 8 ez'emisana paka ku saa 10 ez'akawungeezi nga bali mu meeting. Mu meeting eno yabaddemu Janet Kataha Museveni, Muhoozi Kanyarugaba Museveni kennyini, Salimu Sale ne Karugire. Onono Karugire mukoddomi wa State House eyo era yakola ye alinga lawyer wa State House. Wepo n'omumpembe kiri owa Kiwanuka. Bano era be baali ne musango ogwa NUP nga baagala jijjawo ekibiina be baali musango guno. Naye mu meeting eno yatudde ku saa 8 Simon Babakama wagibaddemu. How are going to preside these results ng'otula mu State House ne bakula results mwagala okuwa na Uganda. In this meeting, Simon Babakama discussed with his fellow mafias in the State House how are they going to pronounce these results in percentages. Judge Simon Babakama, the chairman EC, yesterday you had a meeting with Yosef Tabasirwa, the son of Karechezi, Janet Kemba, Muhoozi Kanyarugaba, Salimu Sare, and the lawyer Karugire, and his partner Chiriwa Kiwanuka. You discussed a lot of issues, but the issues which you discussed on was the percentages you're going to announce during the announcement of the winner of the elections to come to the 21. So, Mr. Simon Babakama, come and lie to the public that you didn't attend this meeting. In this meeting, you discussed about the percentage you are going to announce on 14th or on 15th. Each and every participant who attended that meeting had his own percentage of which they want you to pronounce or to give to yourself Tabasirwa, the son of Karechezi. 1. Yoseri Tibahaburwa, Tabasirwa, the son of Karechezi, whom he killed himself.
because he was trying to hide his identity from Ugandans. Please, you've been camouflaging all along for 45 years, pretending that you're not Ugandan, but for last we've discovered that you are not Ugandan. That's why you behave awkwardly, arrogantly, because you know you are not working for Ugandans, you're working for yourself. You came to Uganda to steal, to destroy the future and all natural resources of Uganda. So in this meeting, Yosef Rutabasirwa, the son of Karekezi, said, he was the first to raise the hand. He said that he prefer the Electoral Commission chairman to announce him with 68%. The second participant was Janet. She was Janet Kembabas. She said that Museveni should win with 71%. In the same meeting, Mohoz and Salim Saleh raised their percentages. Salim Saleh, before raising his percentage, he said that we want to show opposition that we hold guns and powers. So, to frustrate these people and to show the international community that we are in control, Simon Bakama should announce Yosef Rutabasirwa, the son of Karekezi, as a winner with 81% of votes in that meeting, which you held yesterday at from 2 p.m. up to 4 p.m. in the evening. The meeting in the attendance was Janet Museveni, Muhoozi Kainerugaba, Museveni himself, Salim Saleh Kalugire, the lawyer of the family, and a son-in-law. In that meeting, they discussed on the percentages which are going to be announced by Simon Babakama on the polling day. In the attendance, Museveni was the first to raise his hand and say that I need 68%. Janet, the first so-called lady, said that she needs 71% for his husband or for her husband. Then Muhoozi Kainerugaba and his father Salim Saleh say that they want to put it on record to show the international community that they have power and guns. EC boss should announce Museveni as a winner with 81%. So, mu nsonga eno bakulu mwabaloota nga mufuka ku lusozi omanyi fedda bwe twali nga twerootolera nga tukula. Omwana eno okufuka aba yanywedde either caayi akawungeezi oba amazzi. Ate okuloota si bulwadde, okufuka si bulwadde. Just abaana abato bwe baba nga ali myaka nga bakula mu adolescence, abaana bano bambi ebiseera bisinga mu kuloota ko baloota bafuka nga ayimidde ku lusozi atiiriisa. Mu kutiiriisa kuno era bw'atandika okutiiriisa egenda okulya nga n'amasuuka ebululu abufuseemu. Mukulu Yosef Rutabasirwa mutano wa Karekezi ne banno muli mu kirooto, muli ku lusozi waggulu mutiiriisa, kumbe mufuka ku Uganda mulooza mugifukako. Nedooza mwefukira. Kuno kubayita okweyiwa amanda mu mpalaata ne mu ngoye nga muwulira. Bino emwogera byonna bagamba mwe mwaleeta G5 mu Uganda. Ate, addition of this information, Salim Saleh is the most coward man, and his son, and the elder brother Yosef Rutabasirwa, the son of Karekezi. They are doing all this, but behind the doors, they are in panic. They are doing all this, but behind the door, they are in panic because they don't know what is next. They have been abusing the international community that they are the one pushing Robert Kyagulanyi Ssentamu to become the president of Uganda, but knowing that the entire population of Uganda is tired of them. So now they are panicking, although they have guns and they have money, but they are in panic mode right now. Kalugire said that, this is the lawyer and son-in-law of the first family, said that in the meeting. He said that although in this meeting we've been discussing about all these percentages, but it will look very awkward Simon Byabakama to announce that Yosef Rutabasirwa, the son of Karekezi, has won this election with 81% of the vote, because the international community knows it right that Robert Kyagulanyi Ssentamu is leading with 85% of the votes in percentage. So Kalugire, as a lawyer, told them, please hold on, don't rush into unbearable results, because this might cause catastrophe, whereby all the international community right now, they know it's right that since the elections since the campaigns began, BBC, Al Jazeera, ABC, international bodies, including the big nations, the USA, UK, and European Union, they know it from the beginning of the campaign that Robert Kyagulanyi Ssentamu is the leading candidate in these elections. So
The son-in-law and the lawyer of the first family, Kalugire, told them, please don't hold on, don't rush into the decisions. So after this meeting, EC boss Simon Babakama was told to come back tomorrow, Monday morning, in the State House. After the family, right now to that night, they are going to pass the resolution which percentage Simon Babakama is going to announce on the election day or on the voting day after the elections or after voting. So now the first family is in the meeting discussing the percentage, because in that meeting Kalugire, the first son and the lawyer, gave them the piece of advice. They shouldn't rush into these percentages because the international community knows it right that Bobby Wine is leading. So EC boss Simon Babakama, you were told to come back tomorrow in the morning at the State House to be given the results or the percentage which you will announce after. But Mr. Simon Babakama, the world is watching you. You are attending all those meetings. We know already that the entire country right now is governed by the RDCs, Major Generals, DPCs, and all are from the first family. And they were given orders of arrest and rig massively in suburbs of Western Uganda, mostly in parts of Munyoro, Toro, Ankole, and the other side of the country. So you are planning a massive rigging because we know that you can't get any votes anywhere in Uganda. So Mr. Simon Babakama, tomorrow when you're attending that meeting, make sure that you pass through underground but not through the main entrance or the back door, because soon I will get the information and the percentage which is going to be given to you, and I will pass that information to the public. Make sure you pass underground. But if you pass to the main gate or back door, I will get the information and I will come and I will inform the public about the message you've got from the first family. Aha, ngenze maso. Nakano mukanotinge. Oluvannyuma lw'akalonga tukalonze ku lunaku lwennyini. Njagala mumpulirize bulungi. Oluvannyuma nga tumaze okulonda akantu kano kennyini akalunga. Robert Kyagulanyi Ssentamu akawangudde naye nga bagenda kulangirira Museveni. Era SFC ne State House nga bagenda okulagira ebivudde mu kulonda. Balina ekiboozibozi ekyokumalwa nga banywerako emberenge zino ez'amawogola kye bagenda otandika okunyumya. Mumpulirize bulungi nnyo. Balina ekiboozibozi ekyokumalwa oba kye balira ku mpuuta wano ku kabuusu nga batudde ku kkubo kye bagenda okunyumya. Abagenda okinywa bye baani. Abakulu mu magye bagenda okuvaayo kutandika okwerogoza ng'abaliko olubaale w'embizzi nga bagamba nti Museveni yawangula akalulu. Kino kigenda kutwaliramu ne babbuloga ba NRM mugenda okulenga batandika okweyogeza ebigambo bitakwatagana ng'empale za mukama waabwe Museveni nti Museveni yawangudde akalulu kano nga ne EC oba EC tennalangira bivudde mu kulonda. Era bagenda kuleta eboozibozi okutandika okumala mu bannayuganda amaanyi okubalaga nti Yoseri Tubasirwa wangudde akalulu kano. Naye njagala baga ekiga kimu. Ffe akalulu kaffe tukalina nabagambye ennyanja esigala nnyanja ne bw'ogisenako amazzi tegaggwamu tukulidde kuleka Victoria tunywa amazzi gayo tekalanga. Mugende mulonde mu bungi ate musigale mukuuma akalulu kammwe. Museveni talina kkomera lisobola kusiba abantu miliyoni 45 kubanga n'amagye galina tegawula mitwalo wadde mitwalo 4 tagalina kubanga n'amagye emitwalo 4 gagamba already emitwalo 35 giwagira bannayuganda n'enkyukakyuka. Ekyo takimanyi. Kati njagala mugende mu bungi muyiwa akalulu kano. Njagala bulungi mugende mukuuma akalulu kano. Agamagye n'emmundu babatiisatiisa bya bwerere teri kye bagenda bakola. Mugende mulonda akalulu. Ono balete amagye gaye bana bali embizzi ku kabuusu batandika okunyuma ebibuuzo Museveni yawangudde nga nekyamatanda nga balangirira. Aba ena ba bloggers obana banasime ba ideology simbe bikoze bite bana bafu batandika okuleta ebibuuzi by'amalwa nga banyumya emboozi ez'ekisiru Museveni yawangudde. Awo nno wenfundikidde emboozi y'amawulire nga njagala genda ku mwannyinaze Nakanguubi full figure. Ovuddeyo n'okola video n'oteekamu erinnya lyange n'oteekamu Robert Kyagulanyi Ssentamu erinnya era n'ovuma family bubi nnyo n'ogifuma. Nze ndowooza nno mu byobufuzi ebiseera ebisinga twetaaga twogere ideas so si kuwaayira na kkonjera bigambo bitakwatagana ng'empale za mukama Yoseri Tubasirwa mutano wa Kalekyezi. Mwannyinaze Nakanguubi full figure nalina kwesonyiwa kubanga nkumanyi nnyo lwakuba saagala kwogerako kuba nalina kwesonyiwa. Manyi history wo nalina kwesonyiwa naye ebigambo byoyogedde tebinsanyusizza. Nze nno gw'olaba siri musiru nga bw'olowooza. Nsobola okuwemula
kubanga nkulina mu PhD nsobola okuvuma ne kujja mu n'empale y'omunda kubanga nda mu diploma nsobola okunoonyerezaako ne mmanya n'ebikuli waggulu mu magulu ago ne sisobola kubyogera kubanga abantu abalaba information ne bantu babuvunaanyizibwa balina abaana balina okuyiga ebyobufuzi n'okumanya engeri amawulire gye gatambulamu ekyo sisobola kikola okujjako okugabiriga bino bammanga full figure bw'obanga ogobanga musajja munno olekanga mwezi n'akuzza tewali munnayuganda atasobola kuwemula taliiyo teri munnayuganda atamanyi kitundu kya mbiri bakiyita ng'akibisseeko oba ng'akyambudde teri munnayuganda atasobola kwogera ekigambo kubanga ffenna tulinaako obuntu ate tunyiga tupangulukka ne mukama yesu tubasina otaluwakale kizamanyi tuyita idiots embizi ebiyenje ne tusirika ate naye awemula tukimanyi okuwemula kyovula abantu ffe ne bootuwemula tetukyalina kyekyo leero naye okuwaayiriza omuntu n'oyogera ebigambo nze ontaddemu nga sikuwogera maze ebbanga w'emyaka emeka sikuwogera kuba sirina budde bwo naye lero njagadde kugamba ebigambo bino omanye nti nina bingi nnyo pulufiga ogenze n'ogamba nti nno Robert Kyagulanyi Ssentamu sime biki njala kubuulira Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'oggyeko kumanya nti Bobi Wine tolina ky'omumanyiko wadde single not tolina ky'omanyiko Robert Kyagulanyi Ssentamu omaze 10 consecutive years nga toyimba nga terina akulanga mu kivulu njala kubuuza full figure wali obaddeko mu Firebase ame oba Firebase crew wali obadde Robert Kyagulanyi Ssentamu nga asasula ettaka ku wazimba ennyumba wali oguze kakasawo ka seminti nga n'olunaku lwasooka ogenda oba olunaku lwasooka ogenda mu maka ge lwagenda n'omuvubuka simanya ayimba genda ogule emmotoka ne mugendayo wagenda na bisirika ne bigoye bifu nga babi ategese ekyemisana gye tuyita buffet n'ogendawo okulya kwera emmere wagisenera wali ogala gitwala mu kaveera ensi neekulaba ng'olufaanana bubi nnyo tolina ky'omanyi ku Robert Kyagulanyi Ssentamu na famire ye oyogedde ebigambo bingi okwagazaako okudimiininga Robert Kyagulanyi Ssentamu naye tomumanyi bw'abanga babi tamanyi Kyagulanyi bw'abanga baganda be tamanyi Kyagulanyi n'abayimbi bayimba nabo kati gw'otandika otya otandika okumanya Robert Kyagulanyi Ssentamu tomumanyi naffe kennyini bamwogerako tetumumanyi ffe tumuyinamu ssuubi nti yagenda otuusa mu Uganda empya naye okumumanyira nti nkiddamu omaze emyaka 10+ nga toyimba tebakulanga naye mu kivulu Robert Kyagulanyi Ssentamu gw'omanyiira alina kati ennyimba zafulumiza olwaleero weeziri zitunda kiki omumanyiko tolina oba olina omu ku baganda be wayagalako he's less concerned about that kubanga ggwe okuba munyumya emboozi nga muze tulina if story tumumanyi full figure Kyagulanyi tomumanyi Kyagulanyi gw'ogamba mbu simanyi asooka kulaakulanya eggeto singa teyali Kyagulanyi kwogera Kamoocha tiyateekawo studio ne badazadde be mukuyizaawo wandibadde omanye Kamoocha kyenkubuuza Robert Kyagulanyi Ssentamu abayimbi baakutteko obamanyi obungi kyembuuza muyimbi ki gwe wali oggyeyo gwe mu kibiina kyo oba olina ekibiina kyo n'omuteeka ku nsi nti wuuyo ayimba tomulinaawo wali okozeeko bandi togikolangako wali okozeko studio nga mulimu n'akazindaala akalema tokikolangako tukimanyi bulungi nti n'emmotoka zonna z'olina zonna tolina kaadi yazo bakuwa mbuyinza kuvuga stand tukimanyi bulungi nnyo nze gw'olumba sirina buzibu naawe wabula neesonyiwa kyenjagadde kugamba nti va ku Robert Kyagulanyi Ssentamu mind about your business abaana bavuma tuvuma nze nsobola okuvuma nekujjako ne waya n'ogenda ne butabika bakuteekawo nomenowoota nze ndi muvumi ndi wa bbaluwa lwakuba nti nina respect ndaba nina famire tulina abakoona bamikwano tulina abantu abakulu babali information otherwise nandikwambudde njala kugamba ekigambo kino omwogendo walampi b'abantu babasajja yagala abasajja bo naye kino ekikola kye wali okoze ku Patrick Omujuuka I'm sorry to mention his name but I had to inform you that I know much about you full figure wafunamu ekikolwa ekyokwegatta ne Patrick Omujuuka one way of the other mu biseera bye bwe n'ogenda n'ogabangula ebiwojjolo byo n'ofunirayo embuto olw'okuba nti wali wegasseko ne Patrick Omujuuka n'oyagala omusiba olubuto era n'ogamba omwana wo mukulu mwana wa Patrick Omujuuka era bwe yatandika okwesimba ne badde mu campaign oba nga tanayingira mu campaign nga akyakola ku CBS oba kyakola oddawa wamupeekanga nnyo akuwa obuyambi bw'omutabani w'omukulu mbu mwana wa Mujuuka naye ng'okimanyi bulungi ayinza okuba yakweyambisaako mu kimu mu bizibu kubanga abasajja tulina ebizibu byaffe bitukwatako ng'abantu Patrick Omujuuka bayakweyambisaako n'omala n'ogenda ku bisajja by'okufunisa olubuto n'omusiba omwana omukulu nti mwana we n'omupeekanga obubaka obw'ensimbi okulabirira omwana we Patrick Omujuuka abadde ng'awangayo ssente okutuuka lwe kyamuyitirako ndoze emizimu gy'abanyi nga gimugambye so otwala omwana we ku DNA Patrick yakwata omwana n'amutwala ku DNA nga tomanyi n'amuggyako DNA zagenda okuvaayo ng'omwana si wa Patrick Omujuuka baakuyita ku Bat Valley nga ne administration etwala Bat Valley weeri n'ojja ne bakugamba tukwetaaga mu meeting wajja bulungi nnyo Patrick Omujuuka n'akwata DNA
DNA results nazikuba maaso n'agamba tuula wali nga n'omwana dozali amusirisa ddeyo gy'abeera n'amugaana akugamba badda njala mu nnyambe bono bonna baliwo abantu batwala bativali ne bagamba njala mu nnyambe mu ngambire mbabula ekitu ekyo omwana ono fulufigo gangamba wange si wange DNA results zisoma zitya DNA zisoma nti omwana si wa Patrick Omujuka ne weekaza n'omugamba nti lwaki watuta omwana ku DNA omukebeza nga tomugambye era kyakuyombesa nnyo kubanga omusajja amukulira ebbanga ddene nnyo nga ali omutira n'amaka ng'omukuula ssente ze kati njagala omanye nti abantu b'omanyira tukumanyi nnyo ebbanga ly'obbidde Patrick Omujuka kuba yakweyambisaako emabega w'emeeza eyo mbivulu oba lwodda mu loogi ki kimanye tukimanyi ne DNA results Patrick Omujuka yazikola ng'akimanyi ayagala kwejja ku kikazi kigwago gwaji kisiru ekitalina magezi toddangamu kuyingira mu mazina ga nkima g'omanyiira nze I'm ready for battle but I'm concentrated on this regime kubanga twagala eveewo gwoba ensi yali ekimanyi nti Patrick Omujuka ali omusibi omwana n'akola DNA nga tomanyi era ekyakuyombesa bonna abaaliwo bakitegeera nti wali ofera omusajja ebbanga eryonna kyono kyenyinza okugambako nina bingi nnyo ng'okyali mu bbandi ya Chance Nalubega okyasitula emizindaalo nga Chance Nalubega akyabeera mu kyabakadde ku Lubaga Road B nze wenzaalibwa nkiddamu nina bingi nnyo okuva ng'okyakole mu bbandi ya Chance Nalubega ng'ositula emizindaalo nga Chance Nalubega akyasula mu Lubaga Road B efugibwa chairman Makanga kati olwaleero owa NRM njagadde kugambako ekyo kyokka kye njagala okugamba toddangamu kummanyiira era tokiddangamu ne Kyagulanyi mujja mu kamwako lya ssente zo buulira abantu NRM byegenda okukola so sikumanyira Robert Kyagulanyi Ssentamu he is responsible about your problems si yakugamba ozale buli kiyeje kyosanzeemu owulidde mukulu buulira abantu NRM byegenda okukola naye gwe lwogenda n'ojja n'ozinga Robert Kyagulanyi Ssentamu yakulira ki ekizibu tulina ekizibu n'abantu abamu befuna temuli baganda nga temuli baganda gwe kenyini wano bakubuuza kitawo n'omwegaana n'ennyo kuwavaayo ne kitawo nalabika ekirala kiri bwe kiti omuntu bw'aba yakusinze aba yakusinze musajja munno bw'akusinga ekigere togiyita njovu nkiddamu musajja munno bw'akusinga ekigere togiyita njovu Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'abanga Katonda yamu blessing n'abayitako politically musically financially economically socially mumute akuyiseko aba akuyiseeko mujja agenda otandika okuloga gwe muloga aba yagenda dda if someone is blessed if someone, he or she indeed is blessed, even if you spend billions of money stopping him on all his activities, you are wasting your time. Robert Kyagulanyi Ssentamu is more blessed than any other musician in Uganda. Politically, socially, financially, economically, religiously, the guy is blessed. Kyagulanyi talina muntu gwe yaganye kukwata ssente gula acres 12 kuzimbako nnyumba. Kyagulanyi talina musician gwe yaganye kuzimba kalina. Kyagulanyi talina musician gwe yaganye kuzaala baana. Kyagulanyi talina musician gwe yagambye kwegatta mu byabufuzi. Kyagulanyi tabaganda nga kukulabirira baana bammwe. Kyagulanyi tabagamba kusula mu biwuunya, tabagamba kusula mu mazzi, tabagamba kwegaddanga ng'abaliko lubaale. Kyagulanyi talina gwe yaganye kukola kintu kyonna. In fact n'abantu mubadde ku blessing bw'ategeka ebivu ne mujja ne mutundawo emirondo gyammwe emmwanyi obupiira bugali mpitawa n'ebintu okufunako ekyobulamu abamufunye fame if it wasn't Robert Kyagulanyi Ssentamu nobody's got to know you, nobody would be knowing you right now. You are blogging around, you are abusing Robert Kyagulanyi Ssentamu. Who knew you? If it wasn't Robert Kyagulanyi Ssentamu with the people power ani yandibadde akuwa bargaining power okutuuka gy'oli? If I may ask, teri yali akumanyi. You should appreciate banga oli mu njolo nti please let me appreciate this man. Tewali yali akumanyi. Including me, nobody who knew me. But it was Robert Kyagulanyi Ssentamu. Public okujja okummanya. Okitegeera? Abantu amulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu si yabaganda okubeera prosper mu bulamu bwammwe. Abale mufuna ssente zammwe muzigula mu mmotoka. Bwe mufuna ssente zammwe muzimalira mu loogi mbakazi. Bwe mufuna ssente zammwe mugenda Bulaaya kukwana. Bwe mufuna ssente zammwe mugenda zikola mu masabo abala mwafu okuloga kw'abafuukira okuloga. Abala mufuwa emmindi z'abafuukira emmindi. Owulira? Abala mugenda kulaluka kankubuulire ne bw'ologa omuntu nga togenda musanga.
ne bonofuwe mmidi ne kuyita mu matu n'enviri ne zimyuka ne zifuka za kyenvu togenda kusanga Robert Kyagulanyi Ssentamu. He is blessed and protected by God. Museveni banakuwa billions and billions of money to fight Robert Kyagulanyi Ssentamu. You won't win him because he's blessed and protected and he is loved. You are paid to abuse him. We are not paid to protect him. All the state machineries and state financed are focused on Robert Kyagulanyi Ssentamu. Robert Kyagulanyi Ssentamu, he doesn't even spend a single coin to protect his family and his properties. He's just there on the sake of God. So don't you see the difference between someone who is forcing himself to be blessed and someone who is blessed? Please, grow up. Wake up before it's too late. Eyakusinza aba yakusinze. Ne bw'ono okola tonakyogera mugamba. Tonakyogera mugamba. Kyagulanyi bw'abanga alina ensawo y'amanda emu n'agitunda asobola okujja mu billions. Kwe ne bakuwalola y'amanda tosobola gijjamu wadde akasente. Kyagulanyi talina buloga gw'asasula mu baba basasula dde babwana emmotoka. Kyagulanyi bantu bazze ku kampeyini talina gwagulidde mafuta abantu bagasasudde. Kati let me inform you this last nkubuulire. This man is blessed. Kino kijje kunze. Robert Kyagulanyi Ssentamu 14 agenda fuuka president wa Uganda. Netugenda kulaga. This is my idea kanje kugamba ate ngenda kwapeninga. Uganda batubanja billions and billions of money in debts ku international level. But within the 2 first year banda Uganda kabere mwana muto tugenda kukwata sente tusasule debt ya Uganda tugisasule within the starting 2 years Uganda ebere debt free. Buli muntu anasoboka ajja kukwata omutwalo 15 abakakade bagenda kawa tusasula abazungu sente zabe zonna tuzimalejo free of charge because of Robert Kyagulanyi Ssentamu and the love jetulina. Nkiddamu abantu be Singapore Malaysia basasula government ye bali bagala bwe yajja mu buyinza. Singapore Malaysia bali bagibanja billions and billions of money mu World Bank MF. Omukulembeze gwe bali bagala bwe yajja buli muntu yakwata sente za Uganda omutwalo gumu ne bazisasula buli mwezi nga basasula omutwalo gumu. Malaysia ne sasula ebbanja mu mwaka gumu ne ligwe. Malaysia tebagibanja kyovula nti ekula eringanga bisaagaze edduka. Kye tugenda okukola ku Robert Kyagulanyi to show you that the man is blessed ate tumwagala twagala change by all means. Mwe think capacity jamwe kuba wa sente kugenda gula mmotoka kudda mu lodge kulya mayirungi kuzimba matama jobera nti muli mu winter fabali mu winter tutuna bulungi. Okitegera kyo kibagambye bw'oba yagala Robert Kyagulanyi blessed ezo sente zebabanja government ya Uganda tugenda zisasula within the 2 years term nga tanaweza de myaka 3 mu term tugenda zisasula. Ab'omutwalo ab'ettaano ab'emitwalo 10 abakakadde tugenda zisasula tukulaga nti Kyagulanyi tagenda kujja sente kumuwa musolo musime tusasula mazumbe ganja gabazungu tugenda zisasula by all means tugenda zisasula mu myaka ebiri. Ola campaign azitambuzizza nga musibye mobile money sime musibye account sime mukutta abantu campaign ziwedde katugenda kulonda. Campaign tugenda kulonda mwe muli muina sente muine munde mutandise okudduka muddeno mulinga abaliko lubale mudduka tugenda kukola buli ekisoboka. Bino byenjogera mbyogera kubanga njagala change ate njagala eggwanga lyange nzire mu ndujja n'onvuma nvume emirundi 10 I don't care kubanga when I'm fighting for my nation and when I'm fighting for the oppressed people I don't care any kind of abuse. You are free to abuse me but I'm telling you the truth and I know who the hell are you. But unfortunately mbale sagala kulumba do kobole. But stop attacking Robert Kyagulanyi Ssentamu. One, stula mu buliri bwo. Omuzempo mumpuyo wansoboze nti singa teyali Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nze ani yandimpisa okuntwala mu NRM? Gwe ani yandikusa okutwala mu NRM? If it wasn't Robert Kyagulanyi Ssentamu, who? What ideas were you leader? What additional value were you adding to NRM? Nothing and zero. But because NRM was in panic, fearing Robert Kyagulanyi Ssentamu and all his supporters, they purchased you from there and you went to NRM. That's all what you have. Nothing you can add on yourself. Tabasola, the son of Kariches. If NRM has power, why are they rigging elections? If NRM has power, why are they arresting people day and night? Wono mukyala gobanga mukazi watu gobajje kubulanga mu dduuka linga atunda engoye bamututira bamutwala mutabani wasigadde miranga. Uganda eri mu kuwamba abantu baawe basasula omusolo. Nembagamba mu baba NRM muluza temutegeera abantu abali makomere bakakwata since campaign zaatano kuba Robert Kyagulanyi bajja mu bufuzi abo ku Uganda ne economy bakola ebitundu 10 abaino sasula omusolo.
abamu bavuga boda, abamu balina restaurant, abamu balina amaduuka, abalala bayimportinga bintu, abalala bakola buli kimu. Buli lwabeera mu kkomera gw'omuspendingako ssente ate z'otalina so nga ate yandibadde ng'ali mu public atambula, economy yandibadde etambula. And this is my last warning to Yosef Tabasula, the son of Kareches, and his entire Nkwezenge. The moment you mess up and rig elections, don't blame anybody to the outcomes. And you can't force yourself on people because you are going to mess up the nation whereby economically Uganda is going down. Politically Uganda is going down. Socially Uganda is going to go down. So please don't force yourself on Ugandans. And don't use any kind of excessive power on Ugandans. Because we are tired of your regime. And your ignorances, your arrogance, intimidation, and killing Ugandans. Please, mugende mujje obukonge bwammwe, mugende mulonde mbungi, mukuuma akalulu kammwe. Enjawulo gye tulina bano babbe tulina bwe tugenda obbakwatira. Enjawulo gye tulina buli muntu anakyunyizibwa abagenda okuddamu ebibuuzo weebali. Nalabye omumpembe alina otulevu otuwanvuyirivu ng'ayogera ebiga bitakwatagana. Ono yakulira amakomera. Mukulu Simon Byabashaija, oba ye Simon Byabashaija omukulu w'amakomera, mmanyi nti one time naawe ogenda kufuukako omusibe ali mu kkomera omwo. Muyina arrogance eyogera mu bannayuganda nga mulinga abalowooza nti ensi mwanjigula. Byabashaija oba Byabashaija oba Byabaki mukulu, njagala respecting ekisooka, respecting amateeka. Ekyokubiri, respect your family. Ekyokusatu, twetaaga ebintu ebikulaakulanya eggwanga lani okukola ki? Okutta abantu. Ojja kuba mu kkomera ng'olina okuddamu ebibuuzo ate ng'olina by'olina okuddamu eri eggwanga n'abantu ba bulijjo. Nze nno sigenda balwisa Mukama bankumira takumira mpeera. N'akulabako akatono aba akyadde mukkirize okugenda kwange. Enswaso etayanula yereega engalabi. Kangende mpumuze engalabi yange nga n'obudde bukyali. Era we tugambira nti Dawudi ddeebudde obudde butuuse. We tugambira nti nsanze omukadde ejjo byanga anoga ejjobe lye gwe lyo lyakula ddyo ddisiga otandika oddikola ky'oddinoga. Munnange nno atali okutambulira kusibira y'amenvu mundeke nange ngende mpumulemu. Naye temwerabira ng'ennaku z'omwezi 14 omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu ali ku kifo kya namba 5 mulonda n'emirembe tosaza mu kalulu ka Yosef Tabasula mutano wa Karekyezi tiki nga Kyagulanyi ne Manvuuli abakulembeze bonna tubalonde tubateeke kyenkanye. Abantu baffe bennyini ababuliziddwawo kitadonye kya Muganda Feseri Nkuuma n'omukyala gwe bakwatidde ku bulange obawambira bamutuwaala mama yonna gy'oli tukusabira naye nga tugenda tutandika okunoonyereza baani abakututte n'olwaki bakututte. Njala kumaliza nga mbagamba nti olwaleero ebadde special edition naye olw'okuba twagala kukyusa ggwanga program y'olwessande ebimuli mu Bulange Mmengo ngenda giyimirizaamu mpaka nga tuyingidde ensi ensuubize nkiddamu. Program eya buli lwassande ey'ombimuli mu Bulange Mmengo ngenda giyimirizaamu until nga tuzze mu Uganda empya kubanga nabagambye struggle etandika 14. So omumpembe Karoli Wasanya Charles Peter Mayiga ekintu kyekikweyibaza nti nkuvuddeko kubanga singa nfuna information ekwatako I'll come back ate sijja kuddira ku Sunday mbimuli kubanga bagambye I've suspended all bimuli program of Bulange Mmengo starting today until we enter the new Uganda when Robert Kyagulanyi Ssentamu is the new president of Uganda. So right now tugenda kubeera mu politics kasameme paka nga tufunye eggwanga eppya but Emmengo temugeze ne mukola ebikolwa by'ekisiro muloza nti neebase mbaggyeko amaaso gange kwegali mpaka naddala omumpembe Charles Peter Mayiga nkulabula togeza newe ku bya lubaala ataliwo wama kubanga ulwalewo mujja Tanzania na Nigeria nkulaba. Program y'olwessande ebimuli suspend is until further notice nga Uganda eteredde. Mukitegedde bulungi kubaka tuyina program zikasama zigenda okujja tumenda okufuna information. So may God bless Ugandans, stay blessed. Mwenna mbagala nnyo bana Uganda bino jasizira okuwuliriza mweberere muti babatiisa okufa kumu n'okuzukira kumu. Tuyinza n'okubanga tuli ku nsi kuno tukuba embeekulo tuleekana naye nga muggulu wasinga obulungi nga tutya okufa. Yensonga lwaki abagenda tebakola kitibadda. So gwe wali awo ozambu simanyi tutya okufa. Waliwo yafudde nadda tadda kubanga tuyinza okuba tulina tukuba embeekulo nga gye balaga ewasinga obulungi. Do you copy? So mwebereremu kulwanira eggwanga lyammwe. Gwe bayita hero yo muntu walwanira eggwanga lyo ditusawirira okubeera. Kyagulanyi Road ye kati yafuuka dda hero. Ate twagala nga tufuzeeko tulabe embeera empya bw'etambula mu Uganda. Mukama bankumira takumira mpeera.
mwina kyemumanja temuna kyemumanja naye aba iso semwai SFC mwegendereze ekibatambulirako temukimanyi Safe House mmotoka bana Uganda ekibatambulirako temukimanyi Moses Kigongo kantandika okukola profile gwe nja kuterako message nti Moses Kigongo enzijako nja kujja kuba gwe ntegedde gwe omuntu silent killer ali mu system bonna diversion ezibakoze musimanyi wabakyuse teri akyusa abantu babadde babanja sere bali babaddukako teri wanupu akyuse nga tebalaze kaadi zaabwe wachi basabye sente immediate nga batuse mu meeting abanupu tusaba sente waliwo nanupu basaba sente fere twagala sente twagala change sitababuza mukama bakumbira takumbira mpeera tumiddeko ku ba bloggers mwenna abasigadde ku mulamwa n'aba commenting n'aba posting ambaagala nnyo abagenda mukama bawumuze emirembe tuli basanga ekirabuli alina page ng'ekyali ku mulamwa please mugikumbe nnyo abatamanya ngamba tebatudde abagala okuhakinga page yange mujja kulwawo nga muna abakugocha nze yange tebagihakinga nabagambirawo mwiraba